bazikola weekly mwenna abakyala n'abaami balamusizaako constituent buli bulungi okwetola ensi yonna bwe mmala bamuzaako bwentyo njala sooka kuyisawo obulango buno then ndyoke gende kalowoozo n'ekigulalo tuleke tugende mu maaso ntandise bwenti mwenda bannayuganda baffe naffe mwenna abawangaalya mu ggwanga ekisookera ddala zokasooka empisewo disclaimer eno ekisookera ddala mwenna baganda baffe bali ku social media njala kiddamu tebaayo muntu n'omu akubuzaabuza nti pulezidenti yakomyewo oba agenda kudda enkya no ekyo kikyamu ntegezeddwako eriyo abantu abeerimbise mu nkyukakyuka nga bali ku TikTok okwo bagenda batokomoka omugambo babuzaabuza abaana nti tebagenda pulezidenti yatuuse dda nti oba pulezidenti agenda kuyingira mu ngeri ya labadaba style. Please teba muntu yenna akubuzaabuza. Si buli muntu ayambadde enkofiira ya national platform gali ku social media nti abamanyi bigenda maaso mu nope oba amanyi enteekateeka pulezidenti no. Bangambyeko waliwo abaami bangambyeko mwami mutasima freedom what n'abalala bali awo batambula ku social media platform bagenda badiscouraging abaana obutagendayo obutagezaako kunga bantu ekyo nakyo kitegeddeko. So mwenna mbategeeza teri muntu yenna amanyi pulezidenti lwagenda kudda nnaku z'omwezi era pulezidenti agenda kudda mu nkola labadaba style era n'olunaku lwannadda teri yalumanyi. So tebakulimba nti waliwo amanyi olunaku pulezidenti lwagenda okudda. Era ekikulu kiri nti mutegeeza abantu nti twetaaga akakadde obukadde 2.5 obugenda okukimwa obukulembeze okuva ku kisaawe Entebbe okubategeeza nti ekintu ky'amaanyi si kyakusaaga. Otwogerera essaawa zino ku luguudo lw'Entebbe kati buli wa traffic aliko yenna wa SFC buli gola wa police wa SFC n'abakola checkpoint ab'amagye bonna kati ba SFC. Jukira bana basajja baatidde ne baddira ne checkpoint ebadde ku kisayo kuli kwennyini ebadde ekebera abantu bagenda mu parking okulinnya ennyonyi bagitutte ku pote ya hotel n'ebitundu bye bachekingira kati kitegeeza nti bamanyi pressure y'abantu gye baliko n'okubateeka ku pressure. Kati yakugamba nti president yakomyewo mu labadaba style oba nti tagenda kudda oba tagenda kudda ku lunaku gundi yakulimba. Enteekateeka weeri mutegeeza abantu bammwe twagala abantu 2.5 oba 1.5 ennyo buli omu asobola okuba ng'akola ki buli omu ng'asobola okukima pulezidenti. Ekigendera mu kino twagala kwaniriza pulezidenti okulaga ensi zonna nti omukulembeze omulonde y'ono so si bana beesibye mu buyinza. Kale gwe ali ewenna tolinda muntu kukubira ssimu bw'otegeera nti omukulembeze ku sigino olunaku gundi akomawo wekwate okwate akasenteko olinnye ogende oba otandike okutambula ng'ova e Kampala odda Entebbe ku kitundu kyonna ekya Uganda tambula ng'odda Entebbe kasita nabawa sigino nti pulezidenti olunaku gundi akomawo. Teba muntu yenna akubuzaabuza. Twetaaga bilioni 2 obe mu kitundu y'abantu ng'eyolekera Entebbe. So tebaba muntu yenna akubuzaabuza. Mukitegedde bulungi. So mukitegedde bulungi mbategeeza teri muntu yenna addamu okubuzaabuza. Simanyi pulezidenti yakomyewo simanyi agenda kudda mu nkola ya labadaba style. Teri muntu amanyi programu ya president. Tebawa muntu yenna akulimba. Era bwe nebe efulumye nga tutegeeza nti agenda kudda ku lunaku bwe luti, we shall inform the public and the public get to know when and where era we tugenda okikola. Mulimu gwammwe kutegeeza abaluganda bakuna bamikwano tugenda kunoonya president. Mukitegedde bulungi nnyo sente muntu akubuzabuza social media. Kimanyi president yakomyewo dda yayingidde dda bane temugendayo ez'embuzi zitambula ku social media nga zidi campaigning nga muzitegeerezewo twazitegedde tetukyagala kumanya. Awo nvuddewo kati njala kuyisawo akalango kano kasoma bwe kati era kana akalango kabantu bonna abawangaalira mu ggwanga erya South Africa buli province yonna mwoli kagamba bwe kati. The national platform, the people's president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, meets the people of South Africa Tuesday 3rd of October 2023, Johannesburg. Bagamba nti ekibiina kya national platform kigenda kwaniriza omukulembeze w'eggwanga omulonde ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'asiimye okusinkana abawagizi be n'abalonzi ab'ekibiina kya national platform ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 olunaku lujja kuba lwakubiri wiiki ejja. Kino kijja kubeera mu kibuga Johannesburg. Babakunga mwenna okuva mu bitundu by'enjawulo by'eggwanga lya South Africa mugende mwaniriza omukulembeze ababuulire kiki kyabaleetedde nakyagenda okuzzaako mu nsonga ze ez'okulibaleetinga eggwanga. Mujjukire ffe twabagamba terigenda mu kalulu kati pulezidenti alina ettuli agenda obbaleeta buli muntu yenna ali mu ggwanga lya South Africa okusingira mu Johannesburg n'ebitundu birala mwetegeke. Yenna ayagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu zino wammanga okuli kasalaba 27 73 43 43 39 esembyayo 5
oba endala eri 27 7 5 4 3 7 esembyayo mwenda akalango kekano ndoza mukategedde bulungi nnyo kubanga tulina obudde butono nnyo ate nga twetaaga abantu bangi nnyo kati nno mukategedde bulungi okujjako okuyisaawo eddoboozi ly'omukulembeze muliwule bulungi nnyo baganda bange mwenna abawangaaliye South Africa neyongera obajjukiza nti president agenda kubeera naffe naku z'omwezi nga 3 lugenda kubeera Lwakubiri mwezi gwa 10 2023 wano mu kibuga Johannesburg. Abantu mwenna abawangaaliire wala nkimanyi abamu oli mu kilomita 1,400 abali e Cape Town, East London, mbakoowoola mwenna olunaku olwo tubeewo tubeere n'omukulembeze w'eggwanga nga tuwuliza meseji ye ey'okwenunula. Abantu abali South Africa tulina omukisa munene kubanga tuva mu nsi ya Nelson Mandela. We can relate to the story easily. Kyokera tetulina kwerabira. History atulaze nti the diaspora has always been the last hope of marginalized societies. Ensi yaffe tunuulidde ffe okuginunula. Abantu baffe batutunuulidde ffe kiki tusobola okukolawo, kiki tusobola kuyamba okununula ensi yaffe. I call upon everyone all over South Africa okubeerawo ku lunaku luno nga president waffe atuwa message ey'okwenunula. Abakyala abazadde mwenna mbakubira omulanga mujje n'abaana mu eno political rally president nga tuwa speech nga tanneeyongerayo. Muleete abaana bammwe basobole okulaba ku an inspiring man nga temunnabalaga Bobi Wine the people's president gye tumanyi nti egenda premiering ku National Geographic. Abaana bwe munaddamu balaga that documentary bajja kuba basobola okuleeteka bagambe wow we saw that man. Alright. Akwe kalango k'omukulembeze owatwala bannayuganda e South Africa akabakunga. Era mu ngeri y'emu malize South Africa ngende ku nsonga endala kamalize South Africa. Era omukulembeze y'omu abategeeza nti mwegendereze nnyo enkwezenge era amakwe kansaamu agali e South Africa. Agagezaako nnyo ekwofuula nti bakulembeze mu kibiina kya National Platform nga bagezaako nnyo okuteekawo omukolo ogwa omutamiivu oba Daily Drinking General gwe bayita KOUSA mu Semi Convention Northern South Africa. Babagambye nti ogwo tegulijja kubaayo era bonna abeefuula nti bakulembeze bankyukakyuka nga bali mu kintu ekyo bonna beenonyeza nsimbi nga bongera okuliza eddoboozi lino ndyokengere ku program entuufu njagadde kumaliza kana ka South Africa tuke tugende mu maaso. Kansubire nti muli bulungi. Njagadde buli muntu afune message eno. Waliwo akabiina bakayita ka KOUSA Kamho's Project akagenda kasolooza ssente bannayuganda mbuka ine ebintu byokali mu kutegeka okulonkinga mu Host Project. Naye mu kabiina ako mulimu abantu abakozesezza erinnya lya National Unity Platform ne People Power okujeerimbikamu nga bagamba nti bo bakulembeze mu National Unity Platform. I want to put it on record. Tetuyinaayo mukulembeze yenna mu kabiina k'ekimpatiira ako. Akabiina k'abannanfuusi. Abasajja abatayina mitima abasajja abali mu kuŋŋaanya obusente mu Museveni bajje babakuŋŋaanye babakwatako video baddeyo mu State House babongere sente. Mwenna mukimanyi nti akabiina akabaka kulembera ba NRM just recently bakamala okubawo emitwalo gya $12 bajje bategeke wano convention y'ekimpatiira etagenda kubaawo. Nga tuli wano mu South Africa abantu abali oppressed abantu abava mu nsi yaffe olw'embeera eriyo tekagenda kubaawo convention gigale mu kutegeka. Abantu abo bonna abali mu kutwerimbikamu ng'aba National Unity Platform nga baga nti be bamu ku bakulembeze mu akabiina. We don't know them. We have never worked with them. Bwe baba nga baali babaddeka in any position of responsibility in connection with our liberation, then it must have happened many years ago. We do not associate with them. They are not in any way leaders in the National Unity Platform or People Power. Awantu awo njagala mutegeerewo bulungi nnyo bannayuganda mwenna. Era omuntu yenna ajja abeerimbika mbwata n'agamba nti ali part of that nonsense. Please distance yourselves from those kind of people. All right. Akasemba yo. Mwasiza mutaba na Uganda mwenna kansubire nti mwenna. Kankabadde omuno ligu mu kye project. Yagadde buli muntu afune message eno. Waliwo akabiina bakayita ka KOUSA Kamho's Project kagenda kasolooza ssente bannayuganda mbuka ine ebintu byokali mu kutegeka okulonkinga mu Host Project. Naye mu kabiina ako mulimu abantu abakozesezza erinnya lya National Unity Platform ne People Power okujeerimbikamu nga bagamba nti bo bakulembeze mu National Unity Platform. I want to put it on record.
tetuyinaayo mukulembeze yenna mu kabiina k'ekimpatiiraako. Awo tetugenda kulwa obudde tuyina butono. Kati ndoza mmaze okusharinga video twagala tutandike butereevu video eno kuba twagala kuddukako speed ya kizungirizi. Kati njera tandika nakaloozo kaliro mbatumiddeko mwenna bannayuganda buli mujja osinzira okola akatambi kano ku mitimbagano egy'enjawulo, oba oli ku YouTube, oba oli ku Facebook, oba oli ku TikTok, oba ogiwuliriza bw'owuliriza ku telefayina ennene ennyo ewaagooga etudde mu ddiro lyo. Kale mbatumiddeko mwenna nga ngenda kuyita mu kalowoozo kaliro kano ngenda kubanga mukamaliriza bulungi ati tugende mu kiggula luggi. Naye mu kalowoozo ka leero waliwo wetuddekaawo ne weebuuza kye bayita amakwekansamo, ng'ekigambo ekyo amakulu gaakyo kimanyi. Amakwekansamo kigambo mukiwulira naye amakulu gaakyo temukitegeera. Ekigambo kino kirabikira nnyo mu bantu abalya mmere mu bikolwa byabwe, mu nneeyisa zaabwe, engeri gye beekuumamu abantu obutabategeera ki kye bali. Ebiseera bisinga kiba kibi nnyo obutategeera muntu mu mbeera ze za bulijjo. Kyovula nti abantu abasinga obungi bafuna nnyo kimuyita disappointments nga si mulaavu mwokka wabula mu ngeri eza bulijjo olw'okuba nti wategeera muntu gw'odiringa naye nga yali akozesa embeera mu Luganda gye tuyita amakwekansamo. Osobola otya okutegeera omuntu alina embeera ey'amakwekansamo? Nze nno ngenda tutandika bwete mu kiggula luggi kya leero mu kalowoozo ka leero. Tugamba nti eryokanga netonya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo. Eryokanga netonya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo nti ensisira zino tutera nnyo zizimba mu nnyimbe nga twabye ennyimbe. Naye kuba bwetonya nga tuli mu lumbe, ensisira ezisinga obungi bwe ziba nga tezaaserekebwa bulungi munnange ziyisa amazzi oba zitonya. Kati awo wava olugero olwo nti eryokanga netonya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo. Okusookera njera kubaza bakomredi mwenna abali ku social media naye ngenda bagamba mu kalowoozo ka leero. Amakwekansamo mugafunyeemu kyakuyiga ki? Omanye ebiseera ebisinga okumanya omuntu obubi bwe n'obukyamu bwe obumanya omunyiizizza. Bw'oba tomunyiizizza tomanya bukyamu bwa muntu. Ebiseera ebisinga omuntu bw'omunyiiza ajjayo obutuufu bwe obw'obuntu ky'ekituufu kyali. Era tebakulyanga ekinusu nti omuntu bw'oba omunyiizizza ekigambo kyayogedde aba tekimuli ku mutima. Kiba ku mutima ate era aba alina akaseera wajja okuba nga akikola oba nga abadde alinda kikola naye ng'obudde obwo tebunatuuka. Kati bw'oba oyagala okumanya omuntu omutuufu embeera ze z'obuntu munyiize lwojja okumanya omuntu oyo. Ebigambo byayogera nga anyiize bye bikolwa byandibadde akola mu kusirika kwe nga takutegeezezza. Kino kitulazaawa? Bakomredi mwenna mbalabe ku social media ng'entalo zinyooka wali naye njala bagamba nze njizemu ebintu bingi nnyo. Ntegedde abantu be baani abasinga obungi era ne mu kiggula luggi ngenda kyogerako. Kati ekintu kino kikuyamba okumanya embeera z'abantu entuufu, entegeera yaabwe, kiki ekimuvaamu, kikyasobola okukola. Kati wootegerera amakwekansamo nti bw'oba tonnamanya muntu gw'oli naye ng'oyagala mutegeera munyiize oba mukola ekintu ekikyamu lwojja okutegeera ekituufu ky'omuntu ye yaani. Olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bakozesa nnyo ka sole face oba ka feesi k'okwatibwa ekisa naye nga ku bukyamu kwatudde era asobola okukola ekintu kyonna essaawa yo newewunya nti omuntu olwo yankoze ekintu kino ng'obadde tekisuubira. Kale okwewala ebizibu ebiyinza okutuuka nga totegedde ng'oyagala okumanya omutuufu omuntu yaani ne byasobola okukola, munyiize oba akunyiize lwojja okumanya omuntu omutuufu omujje mu kiri ekigambo kye tuyita amakwekansamo nti abantu bangi beekweka mu kiti mwe bali we batali so nga ate bali kintu kirala nnyo. Lwojja okutegeera omuntu omutuufu ekyo bayita amakwekansamo. Abantu abangi buli bakamafurejinga ne beeteeka mu kifaananyi kye batali so nga ate bali kifaananyi kirala nnyo. Ekyo tukirabyeko mu byobufuzi, tukirabyeko mu relationship, tukirabyeko mu business, tukirabyeko mu maka, tukirabyeko mu bintu bingi nnyo mu community, mu makereziya, mu mizikiti, mu church, wawona tukirabyeko. Ng'omuntu gwali osuubira nti ali ekintu kino bagenda okumugamba naawe ogenda okumwerabirako n'ogamba twafadda. Kati ekigambo twafadda gw'okiddamu nga kyewalina essubi mu muntu oyo ate si kyolabye olabye ekifaananyi ekiraga twafadda.
kumbe yali akosa kiri ekigambo kye bayita amakwekansaabo. Mwegendereze nnyo ku bantu bembeera nabo n'ebintu byemukola n'abantu abamu, naye bw'oyagala okubula omuntu omutuufu munyiize oba akunyiize lw'ojja okutegeera langi entuufu ez'omuntu oyo. Kale nno ebigenda mu maaso ku social media bikuwa ekyokulabirako n'ekyokuyiga mu ngeri yonna ey'obulamu obwo, n'abantu ki b'osobola okubeeramu, entegeera yaabwe, endowooza yaabwe n'enfulumya y'ebigambo ng'egye babifulumyamu. Ke kabadde akalowoozo kale katugenze ku kiggula luggi. Era mu kiggula luggi kya leero njala kiweereza mwenna abanyumirwa ekiggula luggi okwetola ensi yonna mu programu yange ero wano ku Lumbuye Broadcasting Service ebeera lwakusatu olwokutaano lw'Essande. Mbawa nnyo ekiggula luggi n'akalowoozo kano kubanga mbeeramu ebyokuyiga bingi nnyo n'ebyokulabirako. Kati mu kiggula luggi kya leero njala kibategeezaako mukiwulire bulungi nnyo. Waliwo kitegeddeko mu bulamu obwo nti waliwo ekigambo ekirala kye bayita nampawengwa. Ekigambo nampawengwa okimanyi? Obadde otegera amakulu gaakyo? Kati kankikunnyonnyole munnange otegere bulungi nnyo gye tunaawunzikira akatambi kano ng'ate ofunye amakulu gaakyo amatuufu. Era mbaweereza nnyo ekiggula luggi kya leero kino nga kigenda kulireetinga oba kigenda kubalaga biki bye birina okwetegereza ennyo mu bulamu obwa bulijjo. Tutandise bwetti mu kiggula luggi. Bulijjo oyinza okubeera n'obuuza mpulira ekigambo nampawengwa naye amakulu gaakyo agakirimu kyeki era gavundulwa gatya? Ekigambo nampawengwa era nakyo kitujjira mu bantu bennyini abalya mmere betubeera nabo. Omuntu yenna abeera awo nga ye yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga talaga sayidi ntuufu kwali nti oba awagira oba tawagira, abantu abo tubalina mu bintu bingi nnyo oba mu bintu bingi nnyo eby'obulamu bwaffe. Weewalanga nnyo omuntu akugamba nti nza sirina kyempagira ate sirina kyenjagala. Oyo gwe bayita nampawengwa. Nampawengwa ye akulaga nti bwe muba by'obufuzi talina ludda, bwe muba mupiira talina ludda, bwe muba munyumya emboozi akulaga nti ye talina mboozi ntuufu gy'abeerako oba gyakwasaganya. Oyo gwe bayita nampawengwa. Naye mu bulamu obwa bulijjo njagadde kujjukiza na kutegeeza nti tewakulimbanga nti mu nsi muno kuliko nampawengwa taliyo. Nampawengwa kikugamba obe azanye ekigambo kya nampawengwa essaawa y'entuufu okulaga oludda kwali eba tennatuuka, essaawa yo ogenda gimanya otya? Ekiggula luggi kya njala kigende mwenna abaagala enkyukakyuka, nammwe abali mu komenti ez'enjawulo nga temuli byabufuzi. Olutalo lwabaluse ku social media kuno lubaddemu ebigambo bingi nnyo ebikawufu ng'omususa, naye njala kusooka kwebaza abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala aba National Platform n'aba People Power. Kye nali nnwanirira ebbanga lyonna ntandiso kiregako okulega mu kumanyi oba ntandiso kirozaako. Nayagalanga nnyo nti omuntu bw'avaayo n'asiikuula olutalo sooka omuleka ateekewo olutalo lwe, gwe oluvannyuma osooka oveeyo otandika okumulukira olutalo lwennyini ng'olumuddiza ng'oluluka mu ngeri y'ebigambo bye kennyini nga bwe yabyogedde. Bw'abanga yatandise okumokkola agagamba aganene gwe tomokkola, kwata mu bigambo bye omuddemu ng'omutegeeza obuzibu bwe n'entegeera ye, kye bayita reasoning. Njalako baza mwenna abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi nti olutalo luno newankubadde lukyagenda mu maaso njagala muluyigemu bintu bingi nnyo, nti ekigambo kye bayita nampawengwa tekibangayo. Abo bonna be mulabye nga bavudde essaawa zino baboggola, genda okebere ku mitimbagano gyabwe egy'enjawulo. Bw'aba yapostinzeko message ng'etaasa bakadaama ojja onvume, bw'aba yapostinzeko message nga yakyukakyuka ojja onvume, bw'aba yakozeko post ng'egamba nti free all political prisoners ojja onvume, bw'aba yapostinga post yonna ng'ayogera ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ojja onvume, bw'aba nga yali akozeko ekintu kyonna nga kitaasa munnayuganda nga kyankyukakyuka ojja onvume. Abo be babadde bayita bannampawengwa nga beefuula mbu tebalina sayidi, baba ne sayidi nga balinda bulinzi kadde bwe bagenda okuggirawo kale entuufu.
ekyo mbulamu obwa bulijjo gye kiri tebakulyanga nti tewali muntu atalina side omuntu yenna yeefula nampa wengo wa bulabe nnyo naye kati mutegedde bulungi nnyo ani yaani buli muntu yenna avuddeyo n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avuma ne famire ye n'avumiramu n'abasigadde oyo tabadde wammwe betuyita bannampa wengwa ababeebuzabuzanga bafuka n'abantu gonna mazzi bwe boogera eno najjayo bwe boogera eri n'abeera wakati nga atugubadde nga omulu abikkula ku mawolu naye ng'ate muwagizi oyo ye muntu asinga obulabe mu nsi yonna tebakulya ssente nti waliwo omuwagizi wa National Unity Platform ng'abadde akola message y'enkyukakyuka abadde ate asobola okulumba mukamaawe oba okulumba banne bebakola nabo emirimu nedda kino bonna abadde beefuula nti tebalina sayidi bebayita bannampa wengwa tebeeri muntu gwe bayita nnampa wengwa aba alinda bulinzi saawa wegenda otuuka akulaga esayidi entuufu wawaagwa ero litajjanga naga nti nza amuyobofuzi ndi nnampa wengwa nedda gema kwekansa mugali era yono yeefula nnampa wengwa naye aba alina oludda tebakulya ssente babalinda bulinzi kaseera bagenda kukolera kye bakolera kale nno njagala bagamba mwegendereze nnyo abantu abeeyita bannampa wengwa kati mbategedde bulungi nnyo era ng'abantu abasobola okukozesa ekintu kino be bantu abeefuula nti bo tawagira oba awakanya yabeera mbu yeeyita simenze ndi mico teri muntu ali mico awali nyuto teri muntu ali nyuto teriyo abaako n'ekintu kyawagira wabula yeekweka mu kintu kino wammanga either side gy'abawagira ng'emuswaza oba side gy'atawagira ng'alina kyayagalayo naye ng'atya okuteekayo ekigambo kyonna afiro kyabadde ayagala kati abeeraawo ng'alinze eno gy'awagira bwe kifa eri badde tabalumbangako abinyika bunyisi mu nsuwa nga yebbekende bwe tulu beebo abantu ababi mu gavumenti gyebali mu makereziya gyebali mu mizikiti gyebali mu society mwebali mu family mwebali buli wamu webali n'embulamu bwa bulijjo mbulamu bw'abantu abantu abo gyebali ng'akulinda bulinzi ofuna ekizibu yalyoka akuleka ekiddako kati bakulimbanga nti waliwo omuntu atalina side nedda just aba alinda bulinzi akulaga ekikyaba akola oba kyali mukitegedde bulungi nnyo kati tebakulya sayidi buli muntu yenna yavuddeyo n'avuma n'avoola oyo ng'abadde takolanko kintu kyonna kirabisambu wagira Kyagulanyi oba wagira gavumenti naye kati saa zino nga batwalaganya okuvuma Kyagulanyi betuyita abadde beyita bannampa wengwa naye ng'ate babadde bawagizi ba NRM njagala beebaza nnyo abaana ba National Platform n'aba People Power mwebale kukozesa reasoning capacity ey'ekika ekyawaggulu okutandika okuddamu abantu bano mu ngeri ebalaga nti entegera bwe ya munguba baali batusibyeko nti abaana ba National Platform bavuma era bawemula kirungi nti eryokanga n'ensonga ntulabe esisira bwezenkanya emyoyo tekuliko mwana wankyukakyugaluga nabe nga amukola gagambo era abagamukkodde be babadde beyita bannampa wengwa nenga ba NRM indirectly okuba lwetwavirwako emisambu egyali giwemula ewaffe wakyaliyo omuntu akola video ng'awemula taliyo kubanga bali baali batwerimbisemu nga kaseera kagenda tutuuka bagende obudde ye mulamuzi omutuufu atayambala bibya bya ssekkoko ye nga waali awo alindidde akasekendi akadakiika essaawa n'olunaku okulaga ekituufu kikyali kituyamba nnyo okukozesa akasengejja naddala nga tusengejja empulunguse mu binyeebwa mu butunda mu buli kintu kyonna kale njala kwebaza nnyo mwenna abaana abadde nga mwogera ebigambo ebiseeneekerevu ebisengejje nga mubyolekeza empulunguse ezibadde zeyita zinnampa wengwa ng'ate bakozi ba state kirungi nnyo mubategedde era tembawanga budde musigale ku mulamwa gwammwe era ku ssaawa eno wenjogerera with much respect mbasaba
Emmundu muzizze kugombola. Tulina ensonga nyingi ez'okukolako. Muzze emmundu kugombola. Kubanga agenda y'ekintu kino temwakimanya. Basindika batamanya ngamba bangi bavume Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse wansi ne balemwa. Baali balina okuteekawo ekintu kye bagenda okuzimbira muli oluvannyuma kiveeyo kikubemu ejjambiya wakati kyawulemu. Mu kwawulamu wabewo olutalo vva omwange wawulemu ekintu kyonna era nga kiri state funded. Naye ffe Mugema twagema ekintu kino nga kyakafuna emirandiro ebiri tekinnafuna na mulandiro gukwata wansi ne tukikubamu ne tukendeeza ku muliro gwakyo. Kati kizino ze bayita emigere gy'embalasi ng'egenda kufa. Ofe Bamugema bagema ekintu kino ng'obudde bukyali. Katolaba mulwana entalo zino zipeti woze essaawa zino. Singa kigenze ne kiyingira omwaka ogujja nga bwe yateekateeka mwandibadde mulwana entalo zino muzimalayo, mwandibadde temuzisobola. Kati ffe Bamugema twagema ekintu kino ng'obudde bukyali. Kati kino kuno kulinga kunaaba n'akwagala. Kati bwe tubanga mwe kunaaba n'akwagala ezo tezikyali ntalo. Mujje muno kugombola mufokasinge kukuma kunga bantu bagende bafuna abantu kakadde abagende okulonda president ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga olw'ensonga nti ffe twategeera Bamugema tutegeera nti tulina okugema ebintu bino ng'obudde bukyali n'otugema ebintu bino ng'obudde bukyali era ne tubireka bulungi nga tumaze obbya kyobula ffe tetuliimu eyo entalo twazirekera abantu ne kati nze mbayita mbategeeza mujje mundu zammwe mu public mudde ku national issues, national importance, so si kuba individual betwamala dde okugema. Temuddamu kwogera kigambo kyonna mubaleke kubanga okutegeera entegera y'omuntu nga bulijjo n'okumanya ebimufa mu bwongo teweetaaga kuyuza kaba oba kuyiza mutwegwe. Ekigambo ekimuvaamu kyokka kikulaga okutegeera entegera y'omuntu. Omuntu bw'amanyanga ensonga n'atasobola girambulula nga bw'erina kuba n'asossa ekigambo eky'obuwemu tobuuzanga ategeera atya. Eyo yentegeera ye. Kale mu kigulalo gikyaleero teri nampawengwa mwategedde mu bufunze all forces of national platform and people power on social media, please let us concentrate on national issues. Cease fire. Because all the issues, the wrangles which are taking place on social media, they are useless. They are useless. They are just basing on personal issues, not national matters. For us, we are basing on national matters. So please return all your guns to the store with immediate effect and let us concentrate on national matters. Some people, they are no longer matter on international scene and on local level. So we should concentrate on national matters. Mukitegedde bulungi nnyo emmundu muzize mu store tugende ku national matters. Mukitegedde bulungi nnyo. Baga nti lyokanga ne tulina tulabe ensisira bwezenkanya emyoyo nenga olutalo mwebale mwaluwangudde bulungi nnyo ensonga zitalina makulu temuziwa makulu. Mugoberera omukulembeze omukulembeza era gwe mwagala omulonda Kyagulanyi Ssentamu ensonga zitalina makulu taziwa makulu. Ate amuvumidde emyaka 7 tabaddangamu. So teweetaaga kuddamu buli embwa. Singa tuba tutandise entalo zino tetulina gye tugenda kuba Museveni kyayagala kyasasulira wabeewo entalo. Entalo zino ziri sponsored. Kati funa okuba twagala nnyo gavumenti espendinga essente yavuwale ebiseera bisinga tujja kuleka bano bawemule bakole buli kimu nga ffe tugenda mu maaso. Omukulembeze kyakola buno ojja n'omuvuma. Nga ya keeping on kola nsonga zitwala ggwanga mu maaso. Kale tufundikidde tugenze ku program entuufu eyatuleese awo tuvudde wat. Tugenze maaso tutandise tutya njala tutandike ndowooza zino issues nziggyemu wano mu folder yange tutandike. Alright, mwenna abajjukira obulungi mbadde nzija mbagamba nti Museveni ali mu panic. Tamanyi what is going to happen next. As we speak right now, the moment the president announced that he's going to return in the country and people should organize 1 million people to walk to welcome him at Entebbe airport, as we speak right now, he had deployed heavily on Entebbe Road in Chidam. Okuva omukulembeze waffe yagenda okugenda mu ggwanga erya America okumala weeks 2 oluvannyuma lw'okuwummulamu okuwummuzaamu omutwe.
n'atutegeeza nti agenda kudda nene tubategeeza tukunganye akakadde k'abantu akagenda omukima ku kisaawe Entebbe munnange abasajja bano batandise okufuna ebitengo ebitenkanika mwenna abasaabaze nammwe abadde bawerekera abantu bafulume eggwanga mbadde mukimanyi nti waddewo meters ntono nnyo bakeberera okutuuka ku kisaawe wali kati munnange okukebera bakujje ku kisaawe ne bakusembereza ddala wano ku Potea Hotel ate nga si wokka kiteeberezebwa ng'ebula kilometers nga 5 ku 10 okutuuka ku kisaawe wonna buli wa polisi gw'osanga si wa polisi wa SFC buli wa UPDF gw'osanga si wa APDF wa SFC bw'osanga owa traffic aliwo yenna bonna ba SFC tekuli bantu ba bulijjo bakwatisa mateeka era bakebera buli motoka eyingira n'efuluma okweyongera mu bitundu ebirala omulisimo ekitoolo ludda wa yonna basula amagye gatambula kiki ekibatambuza kwogera bwogezi kakadde k'abantu okujja Entebbe batandise okukankana kati kitegeeza nti abasajja abantu bali mu kutya naye ffe ebiseera ebisinga tumanya we tugenda okukwata kati mukunga abantu ekyo mukitegeddeko bulungi nti omukulembeze agenda kudda mu ggwanga ate era ensonga zonna zirina okutambula nga baziri kale mukunga abantu alright abazze bagoberera video zange zino okumala ebbanga lya myaka 5 kati nabategeeza nti Yoseri alimu kukala nteekateeka yakulaba nti bafunayo ekirwadde kyonna kye bagenda okuleeta kibayambeko nga ssenyiga Lumimango 19 bwe yayambako okukuuma abantu mu nnyumba Wetwogerela omukyalo ono Minister of Health Dr. Ruth Achengo mufire n'akabinja ke batandise okufumbirira ebiboozibozi eby'ebirwadde basobole kututeeka mu lockdown oba okutandika okuyimiriza enkuŋŋaana z'abantu ze banaliza okugenda bo olw'ensonga nti batidde Wetwogera bibino ku bimbu ebyafulumye nti bagenda kuteekawo ebirwadde bino wammanga wulira. In a shocking turn of events, a new virus known as Bukutu virus, also Bukutu virus, has emerged, leaving the world in suspense. Believed to have originated from the reduced supply of music from Ray Mark, a popular musician from Uganda, this virus has already affected one man in his 30s who is currently undergoing treatment at a local hospital. The Ministry of Health would like to inform the general public that Uganda has confirmed her first case. Ministry of Health reveals that the patient is a resident of Nigeria, a suburb of Kampala, and as news of the Bukutu virus continues to unfold, authorities are working diligently to track down the people in contact with him. The confirmed case is a 36-year-old Ugandan male. The Ministry of Health reassures the general public that all measures were undertaken to identify this case and isolate him in a time. Kati mutandise nebirwadde kati mulese Bukutu virus mugenda kuzaako virus ki kati mulese Bukutu ate Madam Ruth Achenka nkubuuze bwangu ki bwe mufunye okuba nti ekirwadde kino mukiwadde erinnya Bukutu bwangu ki bwe mukoze okukiwa erinnya mwagala tuloozesa nti buli infection izo nabo buli virus zijja already zijja zo zibagambye nti amanya gange nze Bukutu mbuuza virus zigenda ziba zeetumya amanya nti kati nze bannange Dr. Ruth Achenge ne Museveni nze Bukutu nzize nze virus empyeriwo Uganda kati se mundu ge Bukutu yazze kati mugenda tuleetera ki bwakati bulese Bukutu mugenda kuleeta bwakata mugenda kuzaako ki nakalanga mulese Bukutu mujja kuzaako nakalanga n'ebirwadde bira naye kati njala kubuuza virus eno bwejja ejje bagambye nti amanya nze gundi kubanga tukimanyi ensi ezitera okufuna virus immediately ogenda okujja mu public ogamba nti virus gundi yazze already baba agenze dda mu laboratory zaabwe nga bafunye bikyutya bagenda okwasaganya ekintu kino bulwadde ne kati goze oze Bukutu yakubiddeko essimu n'akulya nti amanya gange nze Bukutu gwe lutachi obugalubindi bw'oyambalanga kirevax babita batosoma akatabo kanairo English course mwali zino kirevac card okola kambadde obugalubindi kabera ku mwezi tatunula bantu oyo mukazi mufere abera bwati tatunula bantu kubanga akimanyi bano basoma psychology omuntu yasoma psychology akutula mulenzi z'amaaso n'atunula emimwa gino ne facial expression n'amanya nti ono alimba kati mukyala Ruth Achenge Bukutu yakubiddeko essimu n'agamba nti amanya genze Bukutu virus empyezze
out of debo tukyali mu kigwero ky'amawulire kati njagala kusaba omukulu minister ow'ekisiikirize owa gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu Muganda ffe Nkunyingi Muwanda akikira kya Ddondo njalobere ku video eno nja kusaba ne Minister of Foreign Affairs omukulu Okore Oryemu. Mr. Okore Oryemu, I think you will get this video. Let me first put this statement in English. The Minister of Internal Affairs and the Shadow Minister for Internal Affairs, Mr. Nkunyingi Muwanda. I'm here to inform the public there are so many Ugandans who are suffering and stranded in southern Sudan due to the lack of proper documentation in the country where they are right now. There are so many Ugandans who have been detained in South Sudan, but not willingly. It's because the government of South Sudan and the migration, they are just tired of Ugandans. I don't know why. But these indigenous Ugandans, they claim that it is under the system from Uganda who gives them order to torture and imprisons all Ugandans who reside in South Sudan. While all South Sudans, they are ever moving, rotating around across Uganda freely. No one is stopping them. How come Ugandans in South Sudan that have been mistreated, and the biggest number of them that are in prison right now due to documentation? And I've had the information from my own source. They say that they get orders direct from Uganda to torture and to intimidate Ugandans in South Sudan. Mukulu Minister w'ekisiikirize ow'ensonga z'ebweru ne Minister of Foreign Affairs omukulu Okere Oryemu. Njala kutegeeza nti bannayuganda bangi bali stranded era basibiddwa mu makomera ge South Sudan ku nsonga ezikwatagana ku nsonga ez'ebyogera. Abaana n'abakyala bakulu abakolayo bizinensi bali mu kutiisibwatiisibwa n'okusibibwa bali abubi basula bubi. Naye nga bagamba nti Embassy ya Uganda mu ggwanga erya South Sudan bebamu ku bali ku nteekateeka ezikolagana abasajja ba Sudan okubacumyanga ebiragiro biva Kampala. So nga ate bakombe bannayuganda Basudani bangi batambula okwetoloola eggwanga Uganda nga batambulanga mu njira nga teri abakwatako. Eno y'embeera bannayuganda abali mu ggwanga erya Sudan. Tuleke tugende mu maaso. Fenna tuli bannayuganda naye abasajja bano batukwata balaga essaawa nebwobalaga walaga tebabikiriza tebabisoma nako bwobalaga ebipapula mulaba wano mwe abantu bawaffe musobola okukkiriza bino sooka mulabe bannange nyetubeera batusuzaayo. Abannayuganda bafuka mu kikwami n'owoota nga ttooyi kuba makomera ge balimu temulimu ttooyi. Wulira batusuzaayo n'otusuzaayo kyokka wawunya okusooka olabe bannange ono yasuze bannange oyo yasuzeeyo nga woolaba gulikuwona kusulu kale zibitegeera n'obitegeera. Abannayuganda abawangalya South Sudan bakozi naye embassy tebayamba gavumenti basudde gwakiringa yesudde gwamulinga sarayambwa lya nsenke kyokka nga Abasudani batambula mu ggwanga batambula 24/7 baba kambaddemu omululu fenna tuli bannayuganda naye abasajja bano batukwata balaga essaawa nebwobalaga walaga tebabikiriza tebabisoma nako bwobalaga ebipapula bannaye nomulaba wano mwe abantu bawaffe musobola okukkiriza bino sooka mulabe bannange nyetubeera batusuzaayo. Kati Mr. Okere Oryemu, these are stranded Ugandans. They are stranded in South Sudan. They are in prison right now. In the cells where they are right now, there is no toilet. These people, they eat themselves from these empty water bottles. So
Nebuuza kati omuntu Minister of Foreign Affairs wano Sudan webalemedde okuba nti muyaba banda Uganda mugenda bayamba ki. Omukazi omukulu watukira okufuka mu kacupa k'amazzi, kacupa ka mineral water, n'omusajja n'afuka mu kacupa ka mineral water nga basajja bane bamulaba mu makomera kyokka nga bagize kunoonya ssente ziyamba mu mujjako omusolo. Omukazi afuka ate mu kacupa k'amazzi, afuka ate mu ka mineral water. N'omusajja atandika ate okusumulula empale n'akwata akali enkoko n'afuka mu kacupa k'amazzi nga bane bamulaba. Kyokka nga abasajja n'abakazi Abasudani bali mu Uganda batambula batayaaya. Bemuvaawo ndi abasajja bayomba. Simanyi basajja baana tebaagala ggwanga lye bagenda ddagala tanga temusobola muyamba mu kintu nga kino. Omukazi asitama atya n'afuka mu kacupa k'amazzi ka mineral water. N'omusajja n'ajjamu empale n'ateeka akali enkoko mu kacupa n'afuka. Musere mutali toilet. Kyokka nga Abasudani batambula ng'ambaata mu Kampala Wakiso Mukono bakuba n'abantu. Bagula amataka bagula poloti bana abantu ne kusitwe basobola kutunjako bintu bya Uganda. Tuvuddewo mwabe Sudani mbamaze. Kale kansokenteko voice note yemu kuba tugenda kutugenda mpola. Sebo tukyalo Lumbuye video bwenkuweereza eriyaabo kutte naye ng'atya buli wano South Sudan abaana babasiba mbuno registration bajjawo ekipapula kya migration naye aba migration basiba abaana bano enkya n'eggulo buli wamu ku street kwonna abantu babalemeseza kati babasuzaayo mu makomera. Olina okusasula $805 okuvaayo mu kkomera okukuwa ekipapula ate ng'ekipapula tekiri mu mateeka naye banoonya abaana buli wamu Abannayuganda bonna. Embase ya wano ey'e Uganda yegatta n'aba migration ba wano. Wogenda ku embase bakuguza ekipapula $15. Ekipapula ekiringa gundi ekiringa visa ekiringa passport bakikuguza $15. Womala ogula ekipapula ekyo n'okitwala ku wano ku office ziringa 3 yonna sente ogenda okumaliriza nga bigweredde mu $85. Naye kati batandise n'ebipapula ebyo okubeera nga bakusanga nakyo bakiyuzaamu bwe bamala okukiyuzaamu ne bakukwata nti baagala kipapula ekyo. Paka woba wa sente woba tolina sente beba abaana bolaba abatandise okusula mu makomera. Ndozo tegedde. Kati video entufu etandise era gitandise bwenti. Sharing a video. Abatannamanya Kampala bwafaanana, Kampala afaanana bwati in particular zino ezimu ku nguudo ezingira Kampala n'ezimufuluma. Era zino enguudo eziyitako bannayuganda bafuluma ogenda ebula n'eziyitako abazungu n'abaddugavu okuyingira Uganda. Wano bayiteeka Katwe. Katwe kilomita emu okuva mu kibuga Kampala oyo bayita Katwe. Eyo Katwe mugitegedde bulungi oyo Kampala Limited Uganda. Kilomita emu n'ekitundu okuva mu paaka empya, kilomita 2 okuva mu paaka empya, kilomita emu n'ekitundu okuva mu paaka enkadde, kilomita 2 n'ekitundu okuva mu paaka empya. Neeraba ekibuga bwe kifa ono Katwe bw'ati bwafaanana. Nolyoka oli omwana zindi timu gundi kubanga toyagala kwogera ku national matters otandika okugamba timu gundi. Bino bye twogerako awo tetugenda kulwawo tutandise bwe tuti. Nazzi kuno twagambanga oba tukyagamba nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango wetwogererayo seeri ne babbi banne ababbi omusimbi ogutokomoka era ekiretedde bannayuganda okuba nti beeri enkuta ne gye bali mu nsi gye bagenda okunoonya ekyo ekigulamagala eddiba. Bwe twogerera essaawa zino ababbi bangi ababbi ensimbi z'omuwoomusolo ne bazimbamu bwaguuga wa zimmoolo, ne bazimbamu za apaatimenti, ne bazimbamu zi wooteeri, ne bazimbamu buli kimu kyonna ekyetaagisa okuzimba. Naye abantu bano olw'okuba nti mbaga bakozesa nnyo obutalowooza n'obutategeera nga balowooza nti eggwanga baali bagenda ddiwampa nga Abannayuganda tebazuukuse. Okusookerera nze sifaayo ku kiki bagenda kwogera n'ebigambo nja byogera nga birina okubeera. Bwe twogerera essaawa zino ababbi abasinga obungi bali mu kutunda bintu byabwe. Abeera ku mitimbagano egy'enjawulo gamba okuli obwenyi bw'ekitabo, okuli TikTok, ku Twitter, ku WhatsApp, buli wamu wonna ne ku apps ez'enjawulo.
mulabye nga abasajja bano bali mu kutunda ebintu byabwe omuli ebintu bino wammanga kuba tugenda mpola mpola. Abasajja bano batunda zi mansions zike mayumba amanene galwagagadde bagatunda ku speed ya waggulu. Nenga botunle nyumba gye baga nti bagikuguza obukadde 25 yandibadde ya bukadde 6. Bano bali mu kutunda zi hotel ezitunulanga abantu. Nga Wetwogera ne Yoseri kwennyini kennyini tebakolya sente eno hoteli ya Yoseri Bwoya. Eno hoteli eri nakasero waggulu ya hoteli ya Museveni kennyini. Yayagala okwebuzabuza mbu simanya gitaddemu Abasudani, simanya giwaddani, simanya bawalabu hoteli ya Museveni. I'm here to inform the public. Let nobody that the hotel which is put on sale on Nakasero Hill, that it is owned by the Arab person or the Arab family. No. The hotel is owned by Museveni, but due to the public pressure that any time the regime is out of power, now they are trying to control the damage or losing some of their properties because they fear to be questioned how and where they get the money to construct such or to get such properties. So now they are trying to sell off their properties at a very cheaper price across Mukono, Kampala, Wakiso, and Entebbe. So there are so many properties which are put on sale due to the pressure. They are panicking that what if the regime is just out of power, they are going to lose a lot of properties. Now they are being forced to sell their properties at a very cheap price. In a hotel ya Museveni Bwoya, teyebuzabuza ekizibu ekiriwo kiriwo ekiti. Nabagamba nga buli kintu ekiwobodde. Ate ng'ogenda okukola ekintu osooka kukola kye tuyita okunoonyereza n'okola analysis. Bw'omala okukola analysis n'okola search. Bano abasajja babbanga ssente olw'okuba zibaddengawo ez'eddagala, eza Global Fund, eza loan zetufuna mu IMF, zetufuna mu World Bank, eza NSSF, eza Revenue Authority nga babba bubbi kuba at their disposal ssente zibaddengawo. Ne bafuna chance okugula amataka amanene mu Kampala, Entebbe, Mukono, Wakiso ne bagattako n'okuwamba. Kati olw'okuba nti bo baali balina time, baali bamanyi nti tebagenda kuva mu teri muntu asobola banyenyaako. Tebasooka kukola feasibility studies okunoonyereza ngenda kuzimba mall eno. Naye Uganda yatuuse ku bannayuganda okugenda kugula mu mall? No. Ye n'aleeta engala n'azimba mall. Teyeebuuza ngenda kuzimba apartment zino nga rent waazo wa $2.2 Bannayuganda muwendo ky'okutuusa okupangisa $2.2 tebasooka kukola feasibility studies n'azimba. Abapangisa babuze mall nkalu. Kati ne bazimba zi hotel impetitive. Naye bw'oba ozimba hotel mu ggwanga mu economy ennemange ya Uganda tosobola kuzimba hotel ezo nga tolina customer base. Customer base etandikira mu ba-indigenous Ugandans berina okutandikiramu. On average, oba bwe tubala abalamu ku bannayuganda bonna, bannayuganda ameka basula mu hoteli ezo olunaku? Tubuuza mu nnamba bannayuganda ameka basula mu hoteli ezo? Bwe tuba tuli obukadde 5 mu Uganda n'okusomera, tetuweza wadde emitwalo 2 egisula mu hoteli za Uganda omwaka. Nchiddamu tuli obukadde 5 ne ku hoteli zonna eziri mu Uganda, bannayuganda ku bukadde 5 tetuweza wadde emitwalo 2 ku zo ezisula mu hoteli z'abantu basajja zibazimba. Tekiriyo, it is impossible, tekisoboka. Tugenze ku kirala. Bazimba hoteli zino nga babesinze okukola nga bagenda kubesinga ku tourism attraction mu Uganda. Ne batandika okutta, okutulugunya, okuwamba, ffe ne tukola gumu gwa kulabisa gavumenti okwetola ensi yonna. Tourism sector abaali balina okuli bagamba mu Uganda batulugunya batta abantu ate nga babatta bennyini bannannyini zi hoteli ezo. Kati wazimba hoteli naye ate olina pressure okuva mu opposition egenda kukipinga on ng'okola unbelievable sins oba atrocities ez'okuwamba okutta fe oyagala tusirike. Tuba tulina okukulabisa tubite ku international scene. Kitegeeza ogenda kuluzinga 75% ez'abatwalisa badde balina okujja mu Uganda. Hoteli zo zisigala nkalu nga tezigenda kukola. Tugenze mu maaso tuvudde ku hotels. Tugenze ku masomero. Muzimbye amasomero nga gali ku international level.
Nengera kubuuza bantu bameka mu Uganda abawansa batandikirwako abasobola okufuna ensimbi eziri wakati wa milioni 3 okudda waggulu awereremu omwana. Tebaliwo batono nnyo. So that means mugenda kukola loosera mu kyakola loosi. Tugenze ku farms. Oli n'agenda nabba ettaka n'agenda n'akolako farm ngeri ku international standard. Naye n'obuuza farm gy'ozimbye ku acres 5 3 otaddeko ente zinnusobola n'ezaffe eziriko. Ba consumers oba abantu abeyambisa ebyo ebiva mu nte gamba omuli amata omuzigo n'ennyama mu Uganda bali mu bungi ki tebaliiwo kuba tebalina nsimbi. Negwe kankole famu ntekeke ente n'ogere ebyuma n'obira n'obiteekamu kubanga temusobola kukola feasibility study kye tuyita okuŋŋaanya obugagga obungi nenga obugagga buno bugenda kufa kubanga obukuŋŋaanyiza bubi obupulaaningidde bubi ekyo nakyo mukiteekawo. Kati famu zitundibwa ku speed ngate tebafunafuna muwadde 10 n'ekyo mukitegedde bulungi. Tugenze ku nsonga endala. Bano abasajja Museveni yajja mu Uganda nga talina muwadde ekijiiko ky'ettaka. Ekijiiko kino ekya sukaali teaspoon nga talina muwadde teaspoon ey'ettaka mu Uganda. As we speak right now Museveni alina miles and miles of land mu Uganda ne family ettaka balijja baaliba. Kati batya nti singa gavumenti yaabwe egwa ettaka lino bagenda kusigazaako na kimu. Kyokka ettaka lino balitaddeko balinvestinzeeko ssente empya n'enkadde. Kati kye balina okukola waliwo mu luzungu kye tutadde damage control. Kati bagezaako nnyo okweggyako ebintu babitunde. Bagezeeko nnyo okontrolinga damage oba losses singa ligimu lwekyuse which is going to change very soon. Ekyo nakyo kibatiisa batunda amataka. Era kambaweeko ekyokulabirako. Wadde mu Uganda tuli baavu nnyo era nga n'ekonomi eri wansi. Teriyo muntu ayinza kugamba nti ntunda plot foot 10 ku 10 oba 5 ku 5 ku milioni 1.5. Goloza wache ennaku zino property agents oba property companies nyingi nnyo kati zisaasaanye Mpigi, Gomba, Wakiso, Luweero nga bonna market target price yaabwe ya 1.5 oba emu n'ekitundu ku 2 milioni ku plot foot 10 ku 10 gega amataka amabbe. Teri muntu asobola kuguza kebere Masaka eri mu kyalo teri asobola kuguza foot 10 ku 10 n'agiguza akakadde kamu n'ekitundu taliyo. Nsiba kibabuuza ne gamba nti embuzi maleeto ezaala obwana obusatu egula akakadde kamu n'ekitundu ku kakadde. Kati gw'ogula baguza batya foot 10 ku 5 akakadde kamu n'ekitundu. Gwe tusooka weebuuze ng'ogula ettaka lino ndigula lyani? Lwaki balitunda layisi? Kuba n'abazungu akubuuza olina ennyumba n'omugamba I don't have a house. Nagamba I understand because even here it's very difficult to get a house or to own land which is visible kirabikako. Wakitegera? Kati gwe omuzungu bwakubuuza nti how much is a piece of land n'omugamba nti 1.5 Ugandan million shillings naziza ku Google nga ze $5 okufuna 150. Agamba wait a minute, what the fuck is going on? Nakwata kumbuga no, it is impossible. Kubanga akimanyi it is impossible tekisoboka. $5 ogule foot 10 it is impossible. Kati bulaki tumanya lwaki temanyi ettaka singa gavumenti evaako mugendako muguza empewo. Lwaki simple mathematics ne wamwe ekyannamukaaka ne wamwe eri ebusujju teri asobola kuwa ploti ya foot 10 ku 5 n'agiguza akadde kamu n'ekitundu. Lwaki mugula akadde kamu n'ekitundu? Lye ettaka libatandise okwejjako bejjako ettaka bafuna abasajja Baganda bali batundire era ne baleeta engalabi. Kati simanyi property gundi nze ntunda ettaka milioni 1 milioni 2 mujja kutomera mutaliko kabangwa entule mulekera kufuna ebintu by'obwere kuba bana abasajja bali ku panic batunda amataka gaabwe. Tugenza otuvuddewo. Tugenze ku shopping malls. Bali mu kutunda shopping malls ez'enjawulo zimezina za kankwasa simanyize kaakaani. Nenjera kubuuza. Botubanga mu Uganda, companies nga zinnakumati. Zi Shoprite zaggalawo. Gwato zimba mall zizimbirani. Nakumati closed. Shoprite closed.
due to lack of business and customers. But for you are keeping on building malls across Kampala. Muzizi kubanga muina sente ezomuga nenga njera soka kubuza on average how many Ugandans do shop on those malls or do go shop in those shopping? None of them kubanga life yabajimalya kuno buduka bwoko kyalo bwaba shoppinze nya agenda mu wino oba agenda mu kikubo tebanatuka ko standard agenda mu malls kuba select tuzirina mu muzimba malls. Okozesa kawo mentality n'obwongo butayina kutegeera era tebategeera. Mwe mulowooza ku Queens we wali wetaagisa flyover. Nkubuuza Queens wali wetaagisa flyover. Kati ekinyusi kikino. Janet aina Mistil Hotel eri wali waggulu ng'ogenda ensambya ayina hotel bagita Mistil. The same Janet aina wo mall bagita Arena. Kati balina okumakinga sure nga bakola flyover zino zirotatingira ku business zaabwe ziri. Yensobola ki bakola enguudo ezo zonna kati ziri street. Genda okompira linga oluguudo lw'eggaba. Ewatali nnyonyo genda olukompira nga kulwetebe. Kozesa amaaso nkubuuza. Genda okompira linga oluguudo lw'eggala okuli business za Janet nga ne flyover bazizize zonna sigeza ziguka ku mall eri ne hotel ya Janet. Okompira linga oluguudo lutwala abantu entebe olw'ekatwe luno. N'olw'ekatwe. Oyo katwe kati tuvudde wa ku ttaka lyonna libyazimbye ettaka lya mirundi ebiri kuliko ettaka lya Uganda Railways kuliko n'ettaka lya Uganda Police. Genda wali ku CID ekibuli olaba omusirikale wa poliisi bw'asula olabe n'amataka ge baatwala aga Uganda Police ne Uganda Railways structure kye ziriko kana akamanyiro kennyini akatakuza omuntu nga talina kwetakulira mu bantu. Nkikugambye gendo laba basirikale basula wali ekibuli mulabe basula ne laba molo zeetolodde sente ezo mwakoze okuzimba mu kyale na molo tesobola kuzimba nyumba za poliisi b'ekibuli awo oba ali ku CID wonna erere takani yali bawa kubanga mwabalibbe ne tebigenda kola kubanga temusoka kola feasibility studies butuzimba ekintu kino kigenda tulabisa kuba ogenda kubuuza who the owner of all these buildings, all these malls, the same family, the same people, because they get free money from the government. For them, they don't care. Ochitegera omunamole omonitor gumwasibye nga agenze eribowa okola for further investigations eddwaliro lituuseewa mwamusibye. Obuzibu siwa munnamawulire wa monitor, obuzibu ani gwe bawasinde okuzimba eddwaliro eyo yalina okubeera munda so si munnamawulire. Omubisi si yabo omusi radio bwe kubikira tojikuba mugerere kubanga ye kugambye nti owaye so and so yafudde agent family yongwenze gundi ekubikira mu ebikira banansi ne lwabogale bakola emikwano nti mwana abo yafudde wakuzikirwa ejinde nolyo ko ojikuba mugerere kuba mutegedde ko mukwano go wa Uganda. No, journalist yazze kukebera nga munnamawulire alina okutambula okumanya nti kino kyaliwo kirina okuba ne mumukwata musajja oba yafudde wamwamuse nobody knows kubanga yabadde azza kukebera ku bintu bituufu. Lwaki mwamusibye? The same applies ku social media. Musindika abantu bawemula abantu fune munatu omula tujja ku bantu bwemula tujja kwogera ensonga zino. Kanjira kubuuza gwe omuntu ng'otegeera bulungi nnyo kiki ekikwasa munnamawulire ng'omanya omulimu gwe. Lwaki tokwate yabba ssente z'eddwaliro ly'obowa? Kati njala kubuuza bannabba Uganda, on average munna Uganda ekirudu teri ddagala teri na bitanda. The same applies to Kawempe, teri ddagala teri bitanda. Eddwaliro ly'emula kuba lifuusa specialized baliguza abayindi. Okugenda n'ofuna ebbaluwa ya mitwalo 18 ku 2 okulaba omusawo osimbawo akaggo teri ddagala. Janet kiyakola nadira ssente z'eggwanga zonna n'eddagala ya medical stores n'aliteeka mu family nakola first family okwetola mulago era obogende mulago baga nti eddagala n'etugula mu first family yaani ya Janet. Kati bantu buli kimba kyezziza bakitutte. Kanjala kubuuza gwe muna Uganda ali wano buli mukungu wa gavumenti yenna alwala
okumpi ennyo wagenda Nairobi abasigadde bagenda Germany bagenda Buturuki bagenda Sweden bagenda America bagenda Canada. What is so special about those countries? Boli nyamunyonyo gendayo noona oba byogendo sangeri exactly bino okubeera Uganda. A mere single person, he can spend almost $1 million for treatment. Bwewumbi busatu mu bukadde lusanvu. Nga wakutaka kadde ka dola n'okassa mu ddwaliro ly'ekiruddo. Omanye kiyinza okubeerawo. Bw'oyagala okuŋŋamba ebyuma ebijjanjaba press babitunda ku maazi. Oyagala kuŋŋamba ebyuma ebijjanjaba emitima babitunda ku Jupiter. Oyagala kuŋŋamba nti abasawo abali mu America abali Canada abali Germany basomera ttanda wa Walumbe Montana oba basomera ku planet Earth nga n'abasawo bannayuganda basoma ebintu bwe bali. So ani yaleta system eyo nti buli mukungu wa government alina genda bweru kujjanjabwa. Ekitono nnyo kati kamba buuse buli mukungu wa government afuluma eggwanga agenze kujjanjabwa. Ekitono nnyo bamuspendingako emitwalo 10 eja dola. Emitwalo 10 eja dola. Buli mutwalo gulimu obukadde 37. Gwe Kadama ali Saudi Arabia bonoolwala bagenda kutwala wannyabo. Gwayambadde kitishati kya NRM n'awazungira muhozi project bonoolwala bagenda kutwalawa. Bagenda kutwalawa. Wantuli ku byabulamu bye twogera ko bagenda kutwala luddawa. Kati mwade mugamba simanyi Museveni basindisa abantu mu UN Assembly okugenda y'abantu 7. No. Publicly babadde abantu abali official babadde abantu nga 8 basigadde babadde ki baddusiza family zaabwe zonna basinga obungi. N'abala bakyafuluma bali mu kuddusa family ne bamuuze muddusa family zaabwe muziddusa kuki. If Uganda is safe, why is it that right now all government officials they are pursuing to get visas from different countries so that they can take out their families outside the country? Why muteke gwanga mu such mess nti buli muntu alimu aenda kubeera nga ali ku bunkenke ali kugwa ki muteke gwanga ku bunkenke mumawulidde abantu 7 no balo ba Uganda bakona ebikolo bibaddusiza ne bagenda abali bayingidde dekanda bali mu America badduba bali ku embassy bateekayo empapula baagala kudduka ni babuuza muddusa abaana bammwe bemuleka mu biyenje nkukunyi munyera kiki banna Uganda bebawo omusulo bemuleka mu kati mumulaga luddawa owo tuyita obusiri bw'enjoka ezirumanyinizo bwafa ne bobuuza zigenda kulyawa zitya buli munna Uganda ali mu diaspora yagala kuddaka kubanga mwe temanyi kiri mu diaspora temanyi kiri mu America temanyi kiri Canada temanyi kiri mu Bungereza temanyi kiri banna Uganda bakowa 1 tusanga okusosolebwa kye kisooka mulangi emirimu tebasobola gikuwa emisolo giringa emisolo ekyokusatu omuntu tosobola kufuna nyumba yo bwanna munigina kubanga teri nyumba ya jjajjaawo boweze emyaka 7 obera off-layer boweze emyaka 7 obera off-layer abatamanyi off-layer enkokerekeddawo kuwiika balina kukwata bukwasi kutwala mu nyumba z'abakadde kubeera eyo. Reason being ebulaya oba tokoze n'okulya tokola ki tolya olina osasula amasannyalaze amazzi buli kimu insurance. Ebulaya kiri bwe kiti ne bw'oba wazaala abaana 6 batuuka ekiseera ne bakula nga balina okugenda okufa ku famire zaabwe kubanga esystem omuzungu bwe yagikola buli muntu afaayo ku bizinensi ye na bulamu bwe. Bw'oweza emyaka 7 abaana baba agenda dde okuyiya obulamu bakuleka mu nju bwangu era ekiddira abaana bakubira kanso oba gavumenti nti muzeeyi badebe bati omuntu wante tukyala abantu bayire mugende mu kimi nga basitula kiteretebbwa kyabe nga batwala mushirata z'abakadde nga bakuteeka eyo mpaka lwofa. Teri muzukulu agenda kukulabira teri mwana agenda kukula kiba kiwedde oli off-layer kati abantu baagala kudda waabwe ensi mu kivudde ungovernable mweke nyina ate kati mudduka mugenda mu diaspora
Do you know life in diaspora? Mumanyi kye life in diaspora mwe. Fun enough. Oba the government official do say. Kubanga ina Swiss account, ina account mu America wanayo send. The moment bagenda okulenga ku BBC ku CNN kwa Al Jazeera that Museveni and his regime is no more. Omuzungu ne bwana banga ali waka ali mukujja kiwojjolo ne mukazi we. Nagala okuti nga akwata laptop ye nga agenda ayita mu account zone za banka ya managing. Oh Uganda tyono nti ono ona mama baba freezed. Onani bidisi naba kwa freezed. Onani kaindo tafia freezed. With immediate effect actually balangire ba freezinga manager abinza nokubanga ali kuchikuja chiwojjolo buli nsiwo na kwata laptop nago Uganda freezed. Ogenda tuka ya milioni 3 za dola nga tosobola kujewa de 10 gwagamba nti you are safe ntuli mu Uganda oba you are still government money muzitwala mu diaspora ojja tuko kubanga tokyalina access wadde ko dola 5 kubanga muganya okozesa obwongo bwammwe kye tuyita politics abasinga obungi temukitegeera politics gwe muzannyo gusaana okukwasibwa n'obwegendereza olw'ensonga any slight mistake esobola okuviirako okufiira ebintu byonna byobbye ne byotutte mwe temukimanyi gwe njagala ombule bakyawegera ku Gaddafi nti yali mugagga oba family ku kyasobola okwakisesinga ne dola 10 njagala ombulire mu butu sesekuwaza banga ndi family nayo bekyasobola okwakisesinga de 10 ono wa Sudan yakavaako tasobola kwakisesinga de even DBM ya data mu komera gyali kubanga muli basiru temutegeera. The more you make that country unstable and ungovernable, mugenda kuluzinga buli kimwe kiri mu diaspora. Ate nga ffe twagala kudda waka ekyo mutategeera tukibagamba. Kati mu mukipinga oni nga muwamba abaana, mutta abantu, mubba obululu, ekyo kigenda kwevula manager wonna wali mu Swiss bank oba mu offshore accounts. Omuzungu atula butuzi kwa kanga Al Jazeera. Bafuna na notification ku simu zaabwe nti regime yegundi egenze mu account mulimu mabeka mu bank. Mulimu minister pamanisa akwata bukwasira freeze. Muna ogenda kuli nyonyo tuka Amsterdam bagamba. We are very sorry. You can't transact any business in your account. Bakugambira we are very sorry. We can't transact any business on your account. Obogenze mu New York, obogenze mu Chicago, obogenze Dallas, we are very sorry. We can't access. You can't access your account, and we can't do any business with you because the state instructed to freeze all the accounts of all Ugandans, all those have been serving in the Uganda in the past regime, budget and past regime. But we're very sorry, we can't transact any business on your account. We've been instructed by the government to freeze all the accounts of the previous regime officers from Uganda. Nakugamba ekinacho kugamba n'onyoka ebigere n'olanga enviri zikuvuddeko presa zikuba ate evireko mu winter. Evireko mu winter regime. Ate bwetubula mu dasi noza tusirika binnyo. Evireko mu winter. Ate hoteli zeri bwezibula sawa nyango yino kufuluma hoteli. Tebasindika na gundi. Tebasindika na balum services. A card already be automatic ku card sawa nya. When often we're going to breakfast, you hand over the key. Banga musiruwala. Nsimo jifudde ekizibu. Otuvudde otugenze ku nsonga endala. Kati buno obaka njala bugende eri bannaffe mwenna. Abali mu kwebuza amagezi. Nga wafulume eggwanga ogenda okukola. Ngoli ku social media. Weno kyamukiridde olinganga flying pan bataddeko butongereredde okufuna ejje isike libabule.
mbetegereza ku social media nga muwoloboka ebigambo muwogira kubanga temumanyi nga Yesu Kristo byatugamba nti baleke tebamanyi kye bakola kitange nammwe mbagamba ng'omwana yenna ng'oli mwana waabwe olakobe gw'obulenzi nga wave wammwe nojja okuba ekyeyo mu nsi z'abazungu mu nsi z'Abarabu gana okuwagaabwa ebiga bye twogera kuno ku social media tetuba tetuzze kusiika mpande oba kusiika binyeebwa tubategeeza ekibaddusa ewammwe okwaboobwe kubanga ewammwe teri mirimu ng'ate yandibadde nga gye giri bakikola kagendere ng'omukadde akogga okubalemesa ngere bakikola okusuula bannayuganda bonna abadde baddukanya bizinensi entono okubafuula baavu mponga byobe nga babasobola bakontrolinga naye tewali kyabusiru kyabugwagwa na kyabwewussa okuddira abantu betulowooza nti baasoma naye nga tebaasoma nga baddukanya gavumenti tukimanyi bulungi nnyo nti ensi okutengererawo etengerera ku bannansi baayo nga bakola emirimu egya buli kikange bajjamu ensimbi eziddukanya eggwanga kati gobo okola gadibe ngali ngembwe etunda omuzigo nti munnaye bwe gunaadiba nja gweriira n'otandika okucunya abantu mu ggwanga we batudde n'obalemesa bizinensi n'obagoba ku maduuka n'obagoba ku mataka kitegeeza oba economy ogisudde kubanga tax base yo yennyini oba ogyesuulidde ng'abantu bakyasobola kweyinza kye basobola okukola kwe kuddira abakyalimu ago amaanyi kwe kuwutunda obubanja oba booda bagende bakole twandisuubidde nti mwenna buli alinnya ennyonyi n'olinnya n'otuuka mu nsi z'otuuse muwandibadde mwegendereza nnyo ng'obala ebigambo by'oyogera naddala ku bantu abagezaako bazibula amaaso ffe tetusobola kukwasaganya ntegera ya buli muntu ne tubalaga nti ebintu byemukola essaawa zino bikyamu naddala abaana ab'obuwala abali mu mayunga ga buwalabu mbeere beegendereza nnyo tulwana ebiga bye twogera tubyogera ku bulwamu famu tetukyasobola na kuddaka wadde okulaba ku bazadde baffe bakufamireza forenso nga tebiga bye twogera abakungu ba gavumenti baagala biwuliriza ne gavumenti yennyini eba eswala kubanga ekimanyi bulungi nnyo nti byekola tebiyamba ggwanga gavumenti efuna omusimbi ogw'omugirano nga guva mu mmwe kennyini abaana ab'obuwala gwe mufuna buli mwezi ne mulwa kuba temukimanyi era singa munayimiriza okuba temukola ne babazza okwawo gavumenti ejja kuba eyayuya ng'essalambu eri ensenke mwenna ensi ze mulimu njala bategeeza mwagendayo lwa buwazi mwali temwagala teri mwana wa muntu akola ssaawa 24 nga ne balubu kennyini etuuka ekiseera neekola era gwe obanga oyagala okutegeera nti okukolako mukola nga ndogoyi genda nga tonnavaamu kiwanga okola emyaka gyo wagindaba beena ng'oweta omugongo ng'embalaasi eweta ekkoona bw'olidda n'osobola okusindika omwana onkimanga omutwe gwange n'ogusalako bimulina okwegendereza njala bbawo ekyokulabirako baana bawala mwenna abali mu nsi ez'obuwalabu mulina okwessaamu ekitiibwa n'okumanya nti balwanirira olw'ensonga gavumenti gye muva yo tebaagalirako ddala okubafulumya kitwala ng'okubabonereza naye tamanyi nti mwayiga kati oba toyigiranga ku kutulugunyizibwa kw'oliko n'odda ku social media ne weekangabiriza ng'owenda lyayita ku ntindo ebbiri kitegeeza oba tojja kuyiga kambawo ekyokulabirako bannammwe abaana ab'obuwala abava mu ggwanga erya Ethiopia bafuna akakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde 2 bo bannammwe bakyeruppe abava mu ggwanga erya Fayipayiri bafunira ddala obukadde 2 okweyongera waggulu era nga negivudde katono nga nabo gisimufungize omwana omu nalaberuberu omufiripayini o family emu y'Abawarabu yamutuusako buvune obwatuuka n'omusu obwamutuusa n'okulusulamu akabana afa kino kyaviirako gavumenti ya Filipayini okunyooka era n'ekawuka ng'omususa ekyasitula n'omukulembeze omulambo w'eggwanga lya Filipayini n'abinyika n'aliteekamu engatto n'erokera eggwanga lya Saudi Arabia agolekeze bwenyi ne gavumenti yaayo agibuuza ebibuuzo butya omwana omufiripayini omu bw'atyo bwadda muginigira bwe yatuuse okuba nga atulugunyizibwa nattibwa kino tekyaleka Saudi Arabia ngeri kye kimu ng'omukulembeze w'eggwanga eryatuuse okubuuza just omwana omu yafudde atya kyatuuza obufofu mu gavumenti ya Saudi Arabia n'etuuka okukuba amavi ku ttaka nga yeetonda muno mwe yaviira okukkakkana nga bakkiriziganyiza ne famire y'omwana omufiripayini bagisasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi era neewa ebyokwerinda Abafilipayini teboogerwako nga n'essente ze bafuna tezisalibwamu njala kubuuza gwe omwana ali mu nnyumba omuwalabu ali Saudi Arabia mu Uganda esaaza ali mu kupaapala nga ensenere y'omusana mwakafa bannayuganda babeko okuva e Saudi Arabia bukyanga batandika kutwala baana mwakafa abaana basukka mu 200 plus
Muzayizedde ensi yaleta nsanga bisibe yoseritibwa habulwa nanyini kiwala atasaba sosoze yali alinnyeko Saudi Arabia nga zekulwa mmwe oli omwana yafa president n'alinnyo kuva Philippines n'ajja ng'amukawufu mutwakavu n'abuuza omwana nga yafudde lwaki sokka si yamuzaala munnansi mwe bukyanga batandika okuteekawo kampuni mwakafa abaana abasukka mu mutwalo katugambe lawuli kati kambagambe 10 ekitone nnyo 10 president wamwe tibahabulwa yali alinyeke Saudi Arabia oba embassy eryese Riyadh yali ezzeeko neeteeka omusonga evuna n'omuntu yenna oba waliwo minisita erazzeeko n'abuuza abaana bafa batya waliwo omuyimbi yenna gwomusindikirako ebinyonzi ndi ttiimu gundi yali azzeeko n'akuba oluyimba ng'akonda eminga obusibe mwe mulimu mu ggwanga lya Saudi Arabia ani muyimbi ki okujjako ffe aboogera ebigambo bino n'abagala gavumenti ekyuke mu ddo okwawe mweyagalya kuba mu Uganda emirimu egiri ate ne mutandika okutunula essayidi eri kubanga muli excited n'ensonga ezitabakwatako mbabuuzizza mwakafa abaana abasukka mu 10+ minisita ki yali azze n'ayolekeza obwenyi n'abasajja omwana mu Philippines yafa mbwati president n'abiteekamu engatto n'ajja Saudi Arabia mwakafa 10+ ani essawa zino waliyo abaana abasukka mu mutwalo gumu n'ekitundu abali mu detention centers okwetula Saudi Arabia ani afaayo waliyo kiwulidde ku mawulire ki nga bakutteyo kavyo wasindise munda mawulire ajja checkinge mu detention centers zonna oba gwe njagala ombulira TV yave Kampala nejja nekola investigative study ku butya bumbeerawo n'abaani abali mu abeetaga okukola obuyambi ani yali akikoze tewali ffe tuve ne twasama kubanga twagala gavumenti ekyuke mu ddeeka muganye kitegeera kati kambagambe mutegere ensonga zino ommanga gwokimanyi nti okufaako Museveni tekumukwatako gwokimanyi nti kampuni zonna ebitundu 9 ku buli 10 za famire ya Museveni bebatwalayo gwokimanyi kiri kulikole kitannafuluma nga kyakolebwako okunoonyerezebwa nga bannayuganda abaana basukka mu 10,000 babaziika mu musonyi gwe Saudi Arabia nga mukawama wamutta n'amukwata ekyo n'amuteeka mu motoka n'agenda ewatali matala wadde buli omu n'aziika omwana w'omuntu n'amuziika mu ddungu famire nenoonya omwana n'abula bazadde basuba balogoota nabaloota abaana bawe naye nga tasobola kufuna ssente wadde ennyonyi egenda Saudi Arabia okunoonya mwana we naye tubagamba ne mwemagaza ng'obwo busibe ku ggaali njagala mutegere ensonga zino ekiri atabale kyekirya n'asigadde ewaka tetuli ku social media kuno bakyagula nti yajja kukyusa nti yajja kwekyusiza mbeera yajja kukyusa buli muntu yenna anyigirize wasobola kubanga afuna eddembe gwe lwaki ofuna emitwalo 7 ng'omu Philippines afuna miliyoni 2 ng'okola time zitwa okusinga ye lwaki mu Ethiopia ali protected ng'afuna 1.5 million Uganda shillings gwe ng'ofuna emitwalo 7 ng'okola more than him or her teweebuuza ani yakiteekawo gavumenti yennyini gyogga nti osinikira ebinyo simanyi guno eri ttiimu gundi gyebikola lwaki temufuna bwongo ekirala waleka omwana e Kampala waleka family e Kampala oba wajja tolina kyolina ng'otandise bulamu bakuwa emitwalo 8 n'osindikirako family emitwalo 40 gakugulako mmere ya mwezi bukyanga tutandika olugendo luno wali osindika emitwalo 3 negimala family omwezi kati osindika emitwalo 6 basobole okusurvivinga to minimize the expenditure of the daily life. How much do you save per month? You're saving a centimeter. Soka webuzi lwaki embeera y'abantu ba bulijjo mu kwebeezawo eri waggulu kye tuta cost of living. It is intentional okubanga kiri bwe kityo.
Kiriwe bijanjere yagula okungobone mu 10. Who caused that? Museveni and his regime. Akawunga kali kagula 15, kan 15. Who caused that is the Museveni and his regime. Amafuta lita yagula nusu 15, kati yagula 15. Who caused that? Museveni and his regime. Ochitegera mwajja ne simu za mwezo ezabu yonjo zirike namba za mobile money ko sirikira sente za kitambu za nyoko neza dagala esimu Airtel ya Museveni MTN ya Muhozi simu za mbazi siba nesire bazibba kyagula nyanzi siba oba yazira okinga tujja bateka mu discipline ate mujjaka Bosoka kalinzo ganti nze munange ndikadama sasoma naye politics ajja kusomesa atya kuno kwekubala okutono okolera emitwalo 8 nozisindike Kampala nekituke emitwalo 7 10 ani alitwala yose sente zosindisi zino okulabira family luli abadde bagula akawunga 10,000 bakagula 10,000 kitegeeza eje emitwalo gy'ensanvu gy'osindise bagenda jirira mu weeks satu okubire baba ate sente tezamaze bagala sente baba kuongere advance wa mitwalo 3 mutandiko kwebalayo bati obulamu bukolera mu advance ogenda kuva emyaka 4 nga tolina advance matoyi kubanga system mfuche tulwanako. So before you attack a Bobby Wine who is fighting for you against non-issues of the petty, this cold, useless idiots boy on the social media, nga mutandika tu yap mufuneko magezi mutegere. You are aging mukura mulina abana gwena oli kadama oyagala n'omwana wafuka kadama. Use your brain, use your social media platform to challenge the government on the wrongdoings which are taking place in the country. You are facing the challenges because the rotten regime at home. So for you, you are suffering. Even right now, it's like you've handed off all your powers and your rights. Even your next generation to suffer. Bana bagenda kusafaringa chechimu. Oyana bana bafuke bakadama. Oba bagenda bakolebwa security in Dubai. Omwana watasoma gena kujja omulimo. Gwena wasoma li doctor, oba wasoma bwa nurse, oba wasoma hotel catering management, wasoma bichi ngoli qualified oli Saudi Arabia w'ekiyumba ngolowooza ngo omuntu atasoma ko kitegezo limu siro birudi busiru. Kubanga toyagala kutegeera. Yaula national matters ne ku feelings zammwe. Abasinga obunyi muganyino controlling feelings zammwe. Muino controlling feelings zammwe eri non-useless things. Ezitagasa. The reason as to why abakazi mu diaspora ba controlling NC mu mateeka n'ebintu bya bulijjo kubanga they fought for their rights. Mu rights za muzijajamya. Kuteeka bitundu bya chama ku social media kweyambula kuwemula ne wono wemula tekina kigenda kukyusa. But if you articulate issues ngo challenge abasajja bali mu government nga tutise mu tukutisa, that means bagenda Katalinda, we are just here on social media talking about issues. The government is panicking. When you speak out, the government panics. The end of the day. Or minimum job dokola kigenda kwekendeza ako. Kubandi wagira government. Sente zo badofuna zigenda kenderako. Bonofuna ekizibu ekalo lye magenda ogenda mukubira simu ajjako chime ogenda kubira Embera ogenda kubira abantu abogera ku nsonga zeggwanga kubanga balina platform. Bobo inendooza nti oli kadama n'omwana ogwaleke Kampala yagala afuuke kadama. Va mu kiyumba ddeko omwana mutende ku bwakadama gwena experience kijja kwanguyira omutwale Saudi Arabia. As simple as that. Bomba muganya okutegeera nkiddamu. Boba tosobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga na ziruma bantu. Va mu kiyumba de Kampala osomesa omwana bwa kadama kubanga olina experience naye omutikka agende. Naawe akola bwa security ng'oli mu Saudi Arabia nga naawe osirwa tosobola kutegeera. Vaaye kati sawa zino
ogenda osomesa omwana wa security omufunire visa agenda akola generation yawe berenga ya security kwate muti you need to think beyond your reasoning capacity mutegere nti what is going to happen next. Kino kintu tegena kibakolera muina kyekolera abakazi mwe muina law okwetolesa mwe muina management goza lwaki mu diaspora ebisolo abaana n'abakazi basinga amaanyi kati godidde rights so ozitadde because of that issue. Zempagira gundi obuliri bw'osula wano bulinganga obw'embuzi bakwongeddeko ekitanda oba okutulugunyizwa kuvuddewo bakuwanyisanga bikooyi va mu nyumba ya baba genda mu ya ane eyajjajjawo oba taata w'omwana naye okoleyo naye nga contract wasayininga kukola kikufumba. Ze ensonga ze mulina okwogerako yensonga lwaki tulwana gavumenti eveeko muddeewa mu buli omu asobola okuba nga asobola okukola kuba gavumenti bwekyuka bintu bingi ebikyuka. Gavumenti bwekyusa ng'olina miliyoni z'okumi zikumala kustandika bizinesi ekitaliwo kati ne bogera n'obukadde atano tosobola kukola business. This is what we are trying to teach you to understand. That's the difference between understanding and reasoning. Tubasomesa ebintu bino ti n'obuvudde Saudi Arabia miliyoni 5 mu regime eriko tezisobola kukola, but in the regime million 5 is enough capital kutandika business. In the free world, the free country nga mateka nga kola tegena kugoba kutaka tegena kukola ki nemuganya okutegeera mbayindiza muzitadde wano simanyi nkola challenge nene nyakabira ne nyama bere teri agenda kumanya kamabere go kabinako kuba the end of the day oyino kupangisa oyino okulya oyino okusomesa abaana tolina kugenda kukubira simu timuna ate mwesereza kufiza buze ate nkola. You have to face your own problems. You have to challenge your own shadow. Nobody is going to challenge you. It's you who are going to challenge your problems. Nobody is going to challenge your problems. Muberemu amagezi mutegere saite muzukuke. Kati tugenze wa Mukulu Kasaboni. Mukulu Franka Kasaboni. How are you doing? Kansulenti oli bulungi. Nakulabye Kongo ogenze eruwero. Oyogera bigambo bingi. Naye ebiseera bisinga simanyi lwaki bannayuganda tewaliwo okubuuka. Nze seenenya naye ndowooza social media eno yatuyamba nnyo okugyawo ekikookolo kyali kitusibiddwa ku mainstream media za Uganda. Twalowooza nnyo nti abantu abasooka okubeera ba celebrities ba public figures bali bategera kumba okutegera kwali kwa Munguba kutya tasokenza nyaka akantu kana kayoseri njoke tandike ku musajja ono buliriza bulungi nnyo ng'ayogera twabagamba nti abantu bano bakimanyi and they know the truth is they impersonated. Ekintu bayita impersonation or imperson ye muntu okweteeka mu kifaananyi kyatali oba okweyita kyatali. Ekitawanya abasajja bano Museveni ne group ye bonna nga Kashuba mu mutwalidde beeteeka mu kifaananyi kitali kyawe ne yeeyita omunyankole nga tesse munyankole ne yeeyita omuganda nga si muganda ne yeeyita n'amanyi ne respecting amanya ga Kiganda na bulombolombo na nnono. Nti ffe Abaganda ffe tetufaayo muntu gy'avudde tukwandizanga bwole tukutendeka obulombolombo n'ennono n'ogendera ku nkola zaffe z'Ekiganda. Naye era mwosanga embuzi ezabitanga nga zigaayo omuddo mu kifo ky'okuzza obwenkulumu ne zitandika ate gusesema buseseme kubanga ziganya okumanya enki engeri embuzi gyegaayamu obuddo. Kati njala nsokeza nnyo kavidiyo kana ka seconds singa 3 ntandike Gashumba. Ono muvandume munnaabwe ng'amboga yayogera erinnya ly'omusajja yeyita Frederick Mbidde Mukasa. Nina agamba Munyarwanda amumanyi onyala tukatandika Gashumba wulira. Somebody who says he's a Muganda but he's not but he's from Buganda but not a Muganda. This is Mukasa Mbidde. Mbidde is a Munyarwanda but of Buganda. Olida bulungi ekyo tuyita okwetuuma kyotali. Kati bwoba weetuumye kyotali lwaki kyewafuuka tokyembulensi nga oba tokikkiriza kitambulirako ate essawa neetuuka n'oyagala okwefuula kyotali.
ekisokera ddala mukulu Frank Gashumba nga sinanyazanya video njera kutegeeza publicly tomanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu babi itungo tobamanyi olunaku lwafuna omukisa ogendako ewa Kyagulanyi bakuyita ku kyenkya n'olyako breakfast nabo oba yali lunch oba yali lunch awo wakoma okubamanya tobamanyi era njagala obeere mwegendereza nnyo ng'oyogera ebigambo bw'ayogedde ebigambo bingi ngenda bittamu wano naye njala kati kusooka kusomesa mu bantu abalina ennaku ku nsi ya Katonda kono bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Ssentamu's family alina ennaku Muzeyi Ssentamu azaala Kyagulanyi ne kitaawe taata wa Ssentamu be bamu ku basajja balwanira eggwanga Uganda okutuuka weriri naye tebasasulwanga wadde n'ekikumi nkiddamu Gashumba Robert Kyagulanyi Ssentamu goyita Bobi Wine kitaawe Ssentamu ne jjajja wa Kyagulanyi ne jjajja wa jjajja wa Kyagulanyi be basajja babanja eggwanga Uganda obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okulutuusa lutuusedda nga tebabawanga adde n'ekikumi naye ogenda otambuza ebigambo owalabuka ebigambo kati kankudde mukulu ekisookera ddala famire ya Kyagulanyi togimanyi era gyesonyiwe kyekisooka ekyokubiri wawogolo mpokose ebigambo Kyagulanyi yatunda miles 2 ez'ettaka lya kitaawe eggomba kati kankubuulire kitaffe obanza abembogo babeera bakoddomi bange Robert Kyagulanyi Ssentamu kansookere ddala tomumanyi nga bwe nkugambye ne famire togimanyi omugenzi Ssentamu azaala Kyagulanyi yazaala abaana 37 ne gwe omanyiko Kyagulanyi yazaala abaana 37 kiri ku record nti n'olumbe olwalina okwabwa lulagibwe abantu bonna b'Oluganda bakola emeka terwayabwa olw'ensonga nti gavumenti yateekamu omukono ng'eyita mu RDC w'eggomba nga baagala kukyankalanya ne bo ng'abaana abambeeya byako olumbe kati mu Buganda watomete omuntu asobola okweya byako olumbe kitegeeza kozesa obwongo obutono osooka otegeere ekisooka omugenzi Ssentamu bwe yaleka abaana 37 nga Kyagulanyi y'omu ku buto obusembayo kati ate akanda akato kakwata kati miles 2 ez'ettaka zitunde oyo propaganda takyakola nakugamba egeddio state agent kyangu nnyo okwakisesinga information woba ogyagala genda Minister of Lands oba genda ku LC ku kyalo babwanje bamuzaala eggomba bakuwa endagaano ng'eraga nti Kyagulanyi yatunda ettaka yatunda ettaka n'aliguza omwami bw'ati ne bw'ati ng'endagaano yatunda miles 2 kyetwagala obanga ojja okwogera sooka osengejja ebigambo byoyogera Kyagulanyi y'omu ku bwana obuto obusembe mu famire ya Ssentamu nga ne school fees Muzeyi Ssentamu yali tazirina edi yawe agundi chairman nyanzinaawulira Robert Kyagulanyi kiri ku record kati ate omwana asembayo in fact sine musika teyasika kuba tebanafuna musika kati gotandiko let me first prison you here obigambo yo yennyini wayogedde boti Maze njala nnyo n'enzi bintu by'omuntu ng'ayogedde wagaye boti gufuuse muze mu Uganda abantu okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi mu bannayuganda nga bisobola okuvaako ekitta bantu bato baffe era ogambye gufuuse muze mu Uganda olw'abantu abavaayo ne boogera ebigambo ebisiga obukyayi ekisobola okuviirako ekitta bantu mu Uganda soke mpozingemu awo mukulu Frank Gashumba kaakutwaleko mu ssomero osooka oyige mu byafa by'eggwanga Uganda bukyanga libeerawo nga n'amagulu meeru babinyise mu nsi obagenzi tewabeerangawo kitta bantu genocide tebeerangawo ng'ebeesinga ku mawanga tebeerangawo nkujjukiza Uganda erina amawanga 56 Uganda erina amawanga 56 those are 56 tribes
across the country. Have you ever heard anywhere in Uganda that we had a tribal crashes or tribal fights? Nowhere. Tetuvera akona gwanga lona mwanga tichibangawo. So genocide yogambe egenda kuva ku gwanga ki ngeredda ku gwanga ki mukulu. It is impossible kubanga tekiberangawo. So next time bobanga jo kwogera either bawera biddo kwesa bona o azetolidde oyina okusooka n'okola okunoonyereza ku kikyoba ogenda okwogerako ng'ozze n'obuvundowozi n'ekikwatako ekituufu kyoyogera. So leka kubanga omuntu avudde eri ng'olina ebizibu omaze emyaka omaze n'ebisiibo nga tolina ku kifi kyankoko olwekikuwadde mu famire bakikuwadde ndolago mukyala afumba mufumbisa kanzaali ki ate wanaavaawo mumpe n'obuliri neebake kati yengeri gy'ojjamu awo kubanga omaze emyaka tolya nkoko ogenda maka g'omulungi afumbye enkoko neewomaka wano sigenda kuvaawo ate naakyalange wala nja ng'otandika okwesesa ng'omutamazeewo y'embeera gy'oggiramu ku media. Tuli amawanga 5 mu 6 mu Uganda. Tuwabangawo kulwanagana mawanga gonna ago tekibangawo. So there is nowhere anywhere in Uganda where we can be having tribal crashes. Do you copy that, sir? Tugenda maaso kwongerayo. Uganda baffe ab'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform balina eddembe lyabwe okuwagira ekibiina kyabwe ng'aba DP balina eddembe lyabwe ng'aba FDC balina eddembe lyabwe ng'aba NRM balina eddembe lyabwe nga naffe ab'MK movement bwe tulina eddembe okuwagira General Muhoozi Kainerugaba. Alright, ogambye buli kibiina kirina eddembe okuwagira abantu baakyo. Yes, kirungi nnyo era tukikkiririzaamu. Ngera soka kubuuza. MK project, is it a political party? Is an organization which is registered? Chichiba chita batya. MK, it's a project. Ekigambo kiri project. MK is not a political party. It's not an unregistered organization. It's a project. And sometimes project doesn't move. Project is either situated somewhere. Or project yankoko, oba yambata, oba yakulunda bubi, just a project either situated somewhere in an address. Your project is situated where? Project here was situated in Dwawa. It's a movement project gende zungango mukagomu ovuro oba. You have to identify this issue. Nkubuuza. Omayina gambo bango jokwogera ko engeri mmwe gye muga project ya mwe yejjudde mbanyi baamwe ngenda kusomesa olwalo lujja kutya tugenze maaso nkwata mu bigambo byo. Naye ate ekyo tekikuwa liberty okukozesa bigambo ebiyinza okuvaako ekitta abantu. Abantu abali close ku president wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi bamaze ebbanga ku social media nga basiga obukyayi eri mu bannayuganda. Obukyayi obuyinza okuvaako abantu okutemagana amajambiya. Ne tulipootinga ku poliisi. Kati ne kiva ku ekyo ababaka ba NUP waliwo omubaka ayitibwa Lutta Maguzi yendooza bw'atayogera ku bigambo biyinza kuvaako kutemagana majambiya mu Uganda taba na mirembe. Alright, mmanyi nkukwata mpola. Kibiina kya National Platform nga kikulemberwa Robert Kyagulanyi Center mu kitambula kisiga ebigambo ebyobukya ebiyinza okuviirako amanga okutemagana. Njagala ogende mu biga bya Kyagulanyi byonna ojjo video ng'agamba abanyankole muwalagane n'abanyolo, abanyolo muwalagane n'abatoolo, abatoolo muwalagane n'abakyoli, abakyoli muwalagane n'abakukusabbini. Video gireta ku social media, then we shall buy your nonsense. But if you don't have any evidence of the video,
that Kyagulanyi has been promoting tribal clashes between the 56 tribes in Uganda, then zip up your mouth. Shut up. Oyogedde ku Honorable Nakaseke Lutamaguzi Semagula nti agenda atambuza ebigere by'obukyayi mukulu. Recently, meeting gye watuula mu ggwe kennyini nayo y'okwerinda wamu mwagala kutta musajja mukulu Lutamaguzi Semagula because kubanga ye munnankyukakyuka yekka omu ku bokala abatono avaayo ennyukuta empandiike mu buwandiike bwazo nga bwe zinnyonnyolwa nti ebeera nga tagitaddeeko wadde akakira. Kati olw'okuba muti omuntu okwogera ku mize gyammwe buli muntu ava nayogera ku muze gwe muga nti abasosola mmwe baani azihu ani abasosola bakusosola ku ki era bakusosolera wa Lutamaguzi ki kyayogerako ekitaliiwo ekizibu kye mulina kiriwo ekiti ekituufu mukimanyi temwagala Baganda era mishoni yammwe yakusanya Baganda so buli Muganda yenna avaayo okwogera ku nsonga ezikwata ku Buganda oyo asosola oyo ali bino so please ayo kadi twagivaako twagitegeera nti buli Muganda lwanaaba ayogera mutandika okuteekawo kadi z'obusosozawo twavaawo mukulu. Mugamba mulina obuwagizi mu project ya obeerunda mbizi obeetunda Nairobi obeetunda cocaine we don't know. Wagenze mu kitundu ky'Eruweero gwe kennyini gye weeta mu kitta omu ku banda enzaalwa ez'Eruweero omugenzi kati Jakana Sulaimani Nadduli. Golowooza muzeeyi Nadduli okuba nti akaddiye tategeera akulaba n'essala z'akusalira tozimanyi. Ku myaka gy'omusajja omukulu tonazimba maka. Ku myaka gy'emikulu Katonda akubba omuggo tonadde ekiyenje kitegera mu nsi bonna bayika Windows kuti weebuuza lwaki. Ku myaka gyo toyina professional job nti oba olina edduuka litunda bumasu oba litunda obuleega abalalu oba litunda kitolina walina simu katukuba akasabbuuni neefa kati wadda mu project gwe ekikutabanya kiri ekintu kimu nti oli kitengejja ku mazzi gwe wali ekiwunya woolaga wagenze Eruweero Kyagulanyi yali n'afuna akakadde k'abantu bano abantu bameka badde mu meeting yo mubaddemu abantu 20 awo kaye abantu abali mu Luweero abantu 20 badde Kyagulanyi yafuna akakadde k'abantu gwantu wage muina project abantu bokka bali mu Luweero bw'ogenda ng'ewantu wabatakwagala kimenti bakwagala va wagenze Eruweero bakimanyi watta omuntu waawe gwe n'ogenda n'otuuza obutafaaliwo omunyumya obuwunga bwa kasooli babunywera ku buugi yote combination tebeerayo kitegeeza onywa double you are doubling your carbohydrates kitegeeza oli musajja mutumba waavu okitegeera Kyagulanyi yagenda inagenda afuna akakadde k'abantu wagenze ofunye abantu 2 bali mu olo kakitegeeza gwe kennyini you are confused away confusinga okitegeera tugenda pano obudde bugenze badde njagala nkukuba omuggo gwe kyaligwe mu vidiyo eno naye obudde bugenze kandi abazira eddakiika kankwongereyo kikoledde ebbanga unfortunately poliisi yeetunula butunuzi omwaka guno mu February omubaka era wa NUP Geoffrey Rutaaya yasinziira ku mukolo gumu ekakuuta eyo n'akola ekintu kyekimu ne tuwaaba ku poliisi mu March ne tutegeezebwa nti ekitongole kya gavumenti ekiwaabi DPP kyasazeewo nti ebigambo bye yakozesa alina otwalibwa mu kkooti avunaanibwe paka kaakati tatwalibwanga mu kkooti. Twabadde tuli awo muto wange mukoddomi wange Dr. Hildaman Kiyaga omubaka w'e Mawokota ye n'ayimba oluyimba ng'alukodinze naye nga message erimu ya busagwa nnyo ng'abantu abamu atuyita nkukunyi. Alright, tukwatemu katono nnyo Lutamaguzi ayogera ebigambo asigire obukyayi mukulu Geoffrey Rutaaya ayogera ebigambo ne muga ku poliisi kati mukulu wagenda n'olopa ku poliisi nti basigo
obuchayi bwe buluwa reference je bakuwa kubanga when you report a case to police immediately they give you a reference number which you can give to any serving police officer to arrest anyone because he's needed. He's a criminal. So, bobate wali wo reference eyo musango gwawa wago mwawa kitegeeza ne police ekimanyi you are just looking for relevance. Ogambye Dr. Rudaman Mazongo tuyayimba oluyimba n'abayita enkukunyi. Naye did he mention that the flag gashumbulins oli enkukunyi oba someone is enkukunyi oba omuntu yena nti enkukunyi? The problem you have mukoze so muwuliriza olulimi lutali lwammwe. Nakugamba next time bobanga oli munyarwanda koze solimi olulanda ojjo kutegeera obulungi ebigambo beruga tebimubitegeera. Kati bobanga oli yayimbye enkukunyi kati gwe mu mentality y'ombongo obwo to reverse oba okuzzaako akatambye mabega. Mu ggwange wali ensibukoyo eggwange eryetongodde erya Rwanda we waliyo olutalo 1995 waliyo amawanga aga asatu abatwa abahutu n'abatuusi. Ani yaviirako ekitabantu ekyaliyo yaliyo Serike nyiri nga akitaddemu ssente. Mwalimu eggwanga lyonna mu Uganda eryagenda teritta abantu e Rwanda. Mweke nyini justice emia 3 tribes mwagana okukwatagana ne mwetta. Naye kodi name yaliyo gye mwakozesanga bimwattanga babayitanga biyenje kati olwokuba nti olina mentality eri nti baba bwe mukozesa ekiyenje ate nga mubikozesa nnyo kati no bwe yayimbye enkukunyi n'ogaba badde bategeeza ffe please gwe kennyini gw'otandise okwezuula mu kyoli n'okyejja lunatiko kiraga abantu manyi ebiseera bisinga bw'oba oyagala okumanya okutegera kw'obuntu terekawo ekigambo awo yakifune mu bwera kitegeere ajja kujjayo entegera y'entuufu nga embaganye mu kalowoozo ne mu kiggula lugi kati omwami ono bwe yawulidde Hiludamani ng'ayimba enkukunyi ne kimuzaayo ku kitta abantu kye baateekamu omukono kubanga bo battanga babayitanga biyenje kati nalooza badde bagamba ye oli musajja munyarwanda bw'oba totegera Luganda just zip up zingako enywa buugiyo oteeke wansi entwingiriyo ogende mu buliri okubeka sabbooniko ojja kufuna obwongo butegera olunaku olulala. Twakugamba nti abayimbi basawo abayimbi balaguzi abayimbi buli kimu basobola okukyogera nga bayisa obubaka kati gwe njagala omukoti bajja kukubuuza ssebo wagambye nti omwami ono yasosodde bakugereta obujulizi looya wa Hiludamani ayimukateko oluyimba atandikoga nti enkukunyi bakuge nti muno mulimu erinnya lye bayita Gashumba nti oli enkukunyi nti nedda case closed Gashumba sasula Hiludamani omusasula ne damages kuba mumalidde obudde simple as that kubanga temutegeera ekizibu kye mulina mwesiba ku bintu ebitali byammwe. Oyogera Oluganda naye ng'oli munyarwanda kyekikogeza Oluganda yogera Olunyarwanda simple as that weyite kyoli leka kwesiba ku kyotali beera kyoli. The more you masturbate, the more you causing problems on yourself. Kyekiri ku basajja nga gwe mukubanya akasabo ne mugwamu okutegeera. Gwe tolooza nti ogenda kutegeera. Why is it that of all the entire Rwandese who are resigning in Uganda, you are the only hopeless idiot who comes on social media and starts yapping around? There are over hundreds of Rwandese who resign in Uganda. They don't even come out on social media to yap like you. Kasajja gwe bakufuka mbwongo Antonio yakuzala mu gwe Antonio yakuzala mukazi wa nene linda bakuzala mu senga ni bakuzala mu nnyoko wali awo ekisinga okumewunyisa gwagamba tusosola era abasajja bano kutusosola gwe kennyini abaana abatali bannyoko Antonio batazala mu nnyoko njagala ntekifaana kimuga bali mu ddiro lyo gwe kennyini abaana nnyoko batazala wabasosolerawo the one. Some of them are celebrities in Kampala but they don't speak like how you speak era obaswaza gwe kennyini baganda bo family abaana batato baza nga tebazala mu nnyoko gwe kennyini wasosola tobasobola na bogerako wadde okubalaga ku public ndio muganda wange nowhere goza titobamanyi
Bwe tunyumya abantu abasosola gwe nambeji emu ososola n'okuviira ddala ku famire yo kennyini abaana batali bannyoko nga ntulibye bazala mukazi mulala bonna basosola bogamba sibamanyi waliwo n'omu nga is a prominent man ali very quiet akola business ze atakola mirimu gye ku TV ne ku radio naye teyinza kumanya nti muganda wo mwena amanya musajja akola ku radio Simba gwe bayita Semanda jeje Semanda oyo gaya akola koti Lutiko n'akola simi programs oyo jeje Semanda muganda wa oyo kasabuni baula mama njagala ndaga ekifaananyi kimu nga balina oyo musajja gayo oyo jeje Semanda oyo akola ku Simba muganda wa Gashumba baula mama yeka bagatta tata niyo kumanye embwa yesosola yasosola abaana bonna abatali bannyina na kitaawe n'abasosola n'abateeke batapasola kujja mu makaage wala baleko mu kifaananyi ekyo nga banne Gashumba kati gonyuma mu kusosola mb'ososola musimba bantu basosola gwe kennyini efamire yo gisosola togyagala mu bantu mmwe tubamanyirwa kuba ntusirika ate nze siva mu bbanga kubuukira bantu siri kiko ekyo mala kusirika nekunonyerezako nensirika gona bona ojja noga nti nkusirikira bane nkusirika na batoja ne bakumanyi bakutegeera jeje Semanda akola ku radio Simba muganda woyo Gashumba guy ali very easy simple toyinza namuulirako mu grudges zonna akola mirimu gye professionally na yoyo gaya awala na family yo baganda boyo omwana wadde ne mu kifaananyi za balabako ngojo nyumya tuna tusosola ali akusosola banaye obudde bugenze sijja kamalayo munasonyo sijja kamalayo ninja kadira kutokula kengo muzi jukiza kengendo tandikirako nsoke musomese onategeere bwoba totegera Luganda luveeko ekizibu kye mulina mwetuma amanya g'ekigali temwagobera bulombolombo nandono era temwayiga Luganda wadde oyinza okubanga ologera temwategera Luganda bigambo byalo mukulu bwe tuba twogera ku nsonga z'Abaganda tufuka tribal naye nga mugende Uganda niwo mwanga 5-6 tegalwananga nago naye mwa mwanga 3 gye musibuka betta ne basaanawo naye nga kyava ku kyakikola ali Museveni waki tokondeminga Museveni fuante tusobola kweta it is impossible kubanga tutwewasiza tuli baluganda bakola mikwano tetusobola it is impossible there nothing can happen in Uganda concerned about this major genocide bisoboka siju kubanga okyulya mutima gwo ino obuchayi n'obusosoze no yogera amaso gakutwakala emisone gikujja mu bbanga wena n'oyinyibala kati mukulu bwobanga otuse ku ntiko y'abasajja abakulu n'abakazi otunula otya obanga otwakalidde bw'otu n'amaso ne gakkaloka bw'otuuka ku ntiko okola otya mukulu ngobadde otambudde olugendo ogenda kutikkuluka ofaanana otya wakaludde amaaso bwoti amaaso ne gakutwakala emisone gikuleega n'olyoka ogaziya ennyiroga kati mukulu ofaanana tutya ng'otuuka ku ntiko otikkula mukulu ku Friday ngenda kadda nkakusunsulire ojja kutegeera mulimu tusirwaza nnyo God bless you mukama bakume mwaba tusekane ku Lwokutaano